olwaleero mbatereddeyo akantu awo saawa zibadde nga zizo nefuna information wabaddewo obutujju obubadde bugenda okukolebwa mu Uganda Museveni bwabadde ayagala okukola naye tukyagoberera wayinza okubawo information ekyuse naye nga information ngifunye mbadde ngenda nakujja live naye nesobola kujja live nengamba okay leka nkateekeyo bwe bibeerawo nze nja kunnyonnyola abantu nga bwe nabitegedde kati oluvannyuma nenfuna information nti waliwo ekikyuseemu tetunategeera lwaki information bagikyusizza naye ku kyentegedde bwe babadde bagenda okukuba wabaddewo babadde baagala kukuba ndowooza barracks naye mu be basindisa okukuba mulimu ekikyuseemu ng'abamu bagamba tetukuba basirikale abasirikale mbabuulira mmwe oba babadde bagenda kukuba poliisi oba baagala kukuba poliisi waliwo poliisi oba barracks gye baagala okukuba naye mu Museveni babadde alagidde okukuba mulimu abaganye waliwo bye bagezegezaawo technicalities ne bagamba tetukuba basirikale so kati ebisigadde tujja kubireeta ffe tugoberera kigere ku kigere kuba tuli wali mu bisenge by'amakolero ga Waaka kansoke nziruke nzijewo obuntu buno bwemala okubujjawo tugende mu kigambo kya Katonda tugende mu masimu tugende mu kigambo kya Katonda kakati waliwo abantu abantuukiridde abafamire ya Namusisi baagala okumanya ku bintu kituufu ebintu byonna binayogedde bituufu naye baagala okumanya origini yaabyo mu bisenge by'amakolero ga Waaka so abantu bali be baagala okutwalira ettaka muto hardware ne Kasolo ettaka lye baagala otwala nkitegeddeko nti abo abaana oyo Namusisi omugenzi yali muwala w'omugenzi Pokino yasooka Pokino waddala va kuno Pokino Munyarwanda oli yali Pokino ddala era erinnya lye baali bamuyita Alikisa Sebowa kyovulaba nga baafuna ettaka ddene baali basajja oyo Sebowa yali musajja wa Ssaabasajja Kabaka nnyo waba Ssekabaka era oyo muwala oba maama waffe oyo yatuvaako gwe bayita Namusisi yali muwala we so ngenda bbawa fayiro y'akabana eyo mutegeere ebiri emabega w'emizindaalo ngenda gibawa eyo nvuddeyo ekiri mu meeting z'aba Museveni muwulire bwe mutamuggyako wiiki eno bwe mutamuggyako okuva kati okutuuka ku Sande okutandika ne wiiki ejja amafuta gagenda kulinnya babadde mu meeting zaabwe ne bagamba eno ye chance ey'okukola ku ssente nga beekwasa olutalo luli mu Middle East bagenda kuteekawo ebbula ly'amafuta bagenda sooka bagabuze galinnye ebbeeyi gagende liteetuke ne mu mitwalo egi muwulira bagenda kukikola bakiteekeddeteekedde kigenda kumala wakati w'ennaku 14 mu olumu ze weeks mekezo 3 gagenda sooka gabule era okutandika ne ku Mmande oba ku Lwokubiri oba ku Lwokusatu next week ekigenda okubeera mu mawulire ge Uganda nti amafuta gabuze kati beeyi erinnye buli omu atunda ebibye bagambe tebayinza kuyita ku mukisa guno ogw'okufuna ku kasente nga baavu bateekwa okubakamulaba bajjemu ssente kati bako ogwokateeka bagambye ogwo mukisa gwennyini gwe bafunye okugjawo okubuza amafuta olwaleero ku CBS FM ku Facebook ku platform ya Facebook eya CBS kubaddeko ebintu bye nabagamba ebiseera ebyo wiiki ng'emu oba bbiri emabega nabagamba nti bagenda emmwanyi bagenda zifuula nga vanira ne mbabuya ku bantu be bataddewo okujja okulima mu mmwanyi nga bapakasi bo mu mmwanyi babbe emmwanyi ne bagamba bataddewo obubbi bw'emmwanyi mu Greater Masaka ne mu bitundu ebirime emmwanyi olwaleero ku CBS bataddeyo omusajja yabbye emmwanyi ne baleeta embwa n'emugoberera n'emukwata n'ekisero ky'emmwanyi poliisi yemukutte volume ebadde ki karibuni volume kebera volume yo era olwaleero batulaze omusajja embwa gwegoberedde n'emukwata nga bbye emmwanyi nabagamba bagenda kusooka kuteekawo obubbi bw'emmwanyi emmwanyi zibeerenga basobole okuzifuula nga vanira musobole okuleeta ab'emmundu okukuuma emmwanyi mubirabye bwe bitandise Masaka
n'ekyo nakyo mbunne yazibye bamuyita Kayongo genda ku CBS oba ku page yange nkataddeko awo gundi nenka repostinga ku page ya SPS Mubire Bible and Politics. Mayiga alina bwe yabadde nga anyumya nga beewaana nga bwe bakakkanyiza Buganda. Mayiga n'ayogera ebigambo bino. Mbw Abaganda baalinga beewaana nga balimba. Mbu Kabaka waabwe takwatibwako. Kati yamukutteko mumukoze eki. Mayiga n'agamba mbu tugamba mbu Museveni atufugisizza okutya atufugidde mu kutya. Mbu Abaganda be basooka okufugira abantu mu kutya nga babalaga nti Kabaka waabwe takwatwako kati nonze mukutteko nga Mayiga yagamba nti kati nonze mukutteko ate ngenda na kumutta tewali kye bagenda kunkola. Atwala ebigambo ebyo bitwale abiwakana biwakane. Mayiga yakyogedde nti bye tugamba mbu Museveni afugira mu kutya mbu Abaganda be basooka okufugira abantu mu kutya mbu Kabaka Munyango simanyi Kabaka biki simanyi Kabaka Mpologoma kati amukoze eki. N'agamba ate kati n'okumutta era agenda kumutta. Nyine ebintu bye nayogerako ennaku ezo bwe nali njogera ku nnyanja. Nali njogera episode ze mbadde nkola ez'ennyanja ne njogera ku kintu kya Lwakataaka. Ne njogera ku nsonga ya Lwakataaka ne mbagamba nti Janet Museveni beba mu kujja mu Lwakataaka mu bizinensi y'ebyennyanja bamuwaayira nti yatta abantu. Gulire lino. Sikolangako musango nagumera sitangako ku muntu. Okwegana kuno omuntu Asumani akoledde Masiko omulamuzi wa kkooti enkulu Masaka John Eldis Ketirima nga ye yasookokwako obujulizi nga balina Sina Emerald ne Ponsino Lwakataaka ne batirimula abantu omwenda eki mu disitulikiti Kaye mu mwaka gwa 2013. Abantu abo sibattangako kubanga n'iwaabwe baali babeera nali simanyi. Omusango wabukkiriza nga tewagussa. Banki? Wabukkiriza nga tewagussa. Omusango nabukkiriza nga saagussa kuba nali mmanyi abaali baŋŋambye baali bantu bakulu nga era kye baŋŋambye manyi kyamazima. Ono ategeeza kkooti nga bwe yatuukirira poliisi mu Komerenkoni yakwatibwa ku misango egy'ekumi ennyuma ne bamusuubiza okumuta singa anaaba yamatalubiza Lwakataaka ne banne ku ttemu eryo. Baamala okuntwala ku poliisi ekiro ssaawa zaalinga bbiri poliisi waawo wa poliisi n'ajja we nali mu kasenge. Naŋŋamba poliisi ono naŋŋamba nti ekintaasa kiri kimu. Nzikkirize enkolereyo omulimu bo bajja kunnyamba banzije ku musango gwe nali ndiko. Modu atutulinga kubona kwali ka polisi okwali Oswenko mbudo obwo gwajukira kirya sali CID kwamanyinga Simanda Obo Simon mafabi nga bamusubiza motoka ensimbi enkalo n'okumuta ali butaala bangamba nti sirisibwa ebasubiza bajja kumpa ssente wamu n'emmotoka wamu n'okufuuka omujulizi ku musango ogwo nga katoka ayawako katoka gizo obujulizi abantu bano bamugoberera nemukomera gye era mukalati obutakyusa mujulizi buno n'eki yakola kinajjukirwa nti Moddu yajja mu kkooti n'ategeeza nga bwe yali ne Lwakataaka n'ezinda mukuta abantu bano era nga ye kkooti yamalidde okumusalira okusiba obulamu bwe bwonna. Ettemu lino lyaliwo mu kiro ekyakeesa nga 14 omwezi gwa January omwaka 2013 kyokka kuno Moddu agamba nti yali kisoko ku mirimu gy'abakama be abakidde awalima ebbeeka eri. N'abaana bange mujjukira saabaleetera wano episode sakola episode ziwano ku Katoka Jubi ne mbagamba nti Kayihura baali bagala kubba bya bugagga bya Katoka Jubi. Owulidde omwana bwe bamugamba nti bakole abakolere oli kye yakola ku Katoka Jubi. Katoka Jubi teyatta mwana. Lwakataaka baali bamujja mu byannyanja ne batematema abantu ne bamuwaayiriza ne bagamba mbu Lwakataaka yatemyetemye abantu. Omupoliisi Osira yagamba omwana ntaasa ku kino nange nkutaase ku kiri. Nabagamba ettemu eriri mu Uganda liri state gundi funded. Nabagamba abantu abakasembayo okutemebwa ab'ebijambiya mu Masaka Museveni yagenda ku ground kwolwo Museveni yaliyo nga batematema abantu 16 olunaku olumu. Okiwulidde bulungi? Mujja genda mu bitegeera mpola. Olwaliro si lwange njagala mpite mu bintu bino mangu ngende mu nsonga endala tugende mu masimu. Tubeera tubagamba nti mu Uganda mulimu obutwa nga muwakana. Nako nina okukabalaga nga tetunava wano.
waliwo abagamba ntiisatiisa abantu mbu obutwa alipota ku butwa obutta abantu abuga weekend baweera mu mmere obulala buva mu buwowo bwe muri gavumenti ey'omwaka 2022 abantu 5,000 basangibwamu obutwa obw'enjawulo mu mibiri gyabwe. Alipoota eraga nti eyo bagifulumiza kati mu bitundu 2 basangibwamu obutwa obuva ku birime. Abasoba mu bitundu 2 basangibwamu obutwa obuva ku bintu ebikozesebwa ewaka nga jjiikyayo z'engoye. eyo justification 12 baabuggyibwa emisota so nga abantu abasoba mu kitundu 1 baabateera obutwa mu mmere ate abalala ebitundu 2 obutwa baabujja mu kussa mu kamubi. Abantu abaweza ebitundu ebisoba mu 63 baweebwa obutwa mu bugenderevu nga be basinze okukozesebwa ennyo abasoba mu bitundu 6 ku buli 10. paracetamol, sanitizer, eddagala eriziyiza okufuna embuto nabyo bivuddeko abantu okuba n'obutwa mu mibiri gyabwe. Omwogezi wa minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga Simon Peter Mundey agamba nti ebitundu by'obuvanjuba bye byasingamu abantu abangi abasangibwamu obutwa mu mibiri gyabwe. Obukiikakkono ne bugoberera, obugwanjuba ne buddako, olw'obuddo n'ensembayo. disitulikiti y'e Palisa mu Eastern Uganda ekyasinze abantu obungi okufa poison ne tuddako awo Budaka, Kibuku, Mbale, Serere ne Kumi districts mu Eastern Uganda. Mu Northern Uganda tulina Nwoya, tulina Kulu. Mu West tulina district y'Isinjiro. Isinjiro abantu bafudde nnyo obutwa. Tetumanyi lwaki naye nga statistics bwe ziraga. Ne wano mu Central Masaka. Alipoota y'emu eraga nti bukyamwaka guno gutandika abantu 967 be bakasangibwamu obutwa obusinga okukosebwa abaana bato abali wansi w'emyaka 12 ekyongera okweraliikiriza abanoonyereza. Cases omwaka tegunaggwako, omwaka gubeeramu ennaku 360 naye omwaka tegunaggwako naye abantu 9. Kitegeeza omuntu mulamu abantu 2 buli lunaku baweebwa obutwa. Abantu 2 baweebwa obutwa buli lunaku. Abantu abakaweebwa obutwa basinga omwaka obunene. Ye 2 bantu 3 4 5. tunulidde zino ze baripotinga naye waliwo cases nga mu byalo eyo abantu bafa tebaripotinga basirika busirisi. Otegedde Mundey era aliko amagezi gawadde abantu ku ngeri ennyamu. nebe nabyo mbimaze kubanga olwaliro si lunaku lwange. Nsigaza eddakiika mmeka 3 nnina okwogeramu bino. Waliwo abantu be bali mu kuzaayo naddala ba diplomats ba Museveni. Twabagamba eno gavumenti efugibwa bamenyi b'amateeka. Olaba bamenyera amateeka mu nsi ezitali zaabwe. Owa Nigeria bamuzaayo eka, owa Canada bamuzaayo eka, owa Dubai bamuzaayo waka, kati owa UK ne US bonna bali 10 nkekeera. Olaba bamenyera amateeka mu nsi etali yaabwe kati olwe waffe kiri kitya mu boundaries zaabwe. Ensi ejja kitegeera. Njagala kwebaza Mukama olw'omutamiivu okutandika okwetiginya bye yeetiginya muhooze ly'ekkubo ly'okutetota kati nkuwagira njagala ovume USA n'ambasada wa USA yongera obbavumira ddala awo njagala awo muhoozi kati nkuwagira. Ekyo kyogenze era bwe butuuka ku Mmande nga ddala mutaneetonda sindika SFC mu kime obalage nti Uganda we are sovereignty state of sovereignty. Okitegedde muhoozi gwe empagira. Now eyo nvuddeyo nga bagira ebintu bye babbiramu ssente. I mean engeri gye bakozesa ebifo byabwe obubi. Ntwala omukisa guno okutegeeza ensi. Omwami ategeka symposium owe Canada gwe bayita Kinene namwogeddeko jjo. Kinene kwata ssente z'abantu b'olimba okutwala e Canada ozzeeyo ssente z'abantu nga sina postinga maloboozi go ne screenshot za messages zo. Kwata sente z'abantu b'olimba mbwogenda batwala mbwagenda basabira invitations bagende nga aba NRM era abadde nga abatwala olumu alina abatwala nga aba NRM abagenda simanyi mu symposium. Olidde sente z'abantu olina sente ze walya. Yichuli ye yali coordinator wo ku mulembe gwa Yichuli naye nga Yichuli yagenda okufanga sente azikuwadde era nokkanya n'abantu nobagamba Yichuli mumulekawo mule mirembe essente nze nzirina era ngenda batwala n'olwaliro tubatwalanga kwata sente z'abantu ozibaddize buli gwalira sente gwe Kinene ngenda kupostinga enamba yo ebifaananyi byo ne message zo era olwaleero kubira abantu obawe sente zaabwe bw'ogaana tutolontoke ogenda kuva e Canada.
wangi ono ayagala kuteesa oba sinnamaliriza. Halo bantu mmwe genda maaso mbimaze. Kwano obuzungu bunzita ku kasajja kana kanafuuzi ke twali tulowooza nti muntu yasoma akasajja kampuga kana akasajja kavi era bw'otuula n'okalowoozaako n'olaba bye kakola. Kasajja kano simanyi oba Mukama Katonda yatuggirawo akasajja kano ne keesuula mu makati gaffe. Kasajja kano kavi. Kakati bw'otunuulira ekiteeka kye katandise ogezaako okuyisaamu kamuku kawaayiro ke bataddewo nti omuntu wa bulijjo ayinza naye okugenda n'awabira bw'abanga yeemulugunya okukubba akalulu oba kiki. Bw'otunuulira ku ekyo ekiteeka oyinza okulowooza nti akateeka ddungi naye sooka olowooze bana abagenda ne bakola ebikolobero ne beewabira ate ne badda ne bagamba nti kati tetwagala kubanga ebyo kooti yasazeewo already kyaliko. Naye muligo bw'otunuulira nga teweekaliriza olowooza kati n'obuyinza babuwadde muntu wa bulijjo ayinza ogenda mu kooti n'awaabira nga babbi akalulu nga bwe bakikolako ddi. Naye akasajja kano kampuuga waliwo byendowooza byentunuulira nenyeenya omutwe neŋŋamba woowe era Mukama mulungi yatutaasako kano akasajja kandi badde kaawa pulezidenti waabwe obutwadda kyekyali kikatadde awo. Akasajja kampuuga akasajja kavi bannayuganda mwena we muli mukimanye mukirowooze era nsaba yena alina obusobozi alowoose ku Professor Lumbuye kye yayogerako elimination method wabeerawo engeri akasajja kano ne kali saagala kuboogerako bangi naye tulina okukirowoozako kubanga tunabeera abantu bakakamu mpaka ddi ku bano abantu abatuliira munda ng'enfuuza. Nze pastor obuzungu bwe ndina sisobola na kuteesa ebirimu amagezi olwaleero naye nga bannayuganda kaseera kakwerwanako. Tweyanziza nnyo ssebo. Kale neyanzige kale ssebo dakika bbiri. Hello. Wangi. Yes, yeebazibwe ssebo. Yeebazibwe nnyo Mukama. Bwe bali kutuweereza ssebo. Kale nnyabo naawe gye bali. Kale ssebo. Njagala kusookera ddala yesebo. Njagala kusookera ddala kwebaza bannayuganda abasituse kubanga okuyaayana kwange bulijjo ndaba nga kutandisa okutuukirira nti abantu batandisa okuvaayo kulwanirira ekyabwe. Nalabako nga ku saidi z'omu Western batta omu ku bantu abaali bagenza okunyaga ettaka okulaga nti abantu basituse batandise okulaba nti buvunaanyizibwa bwabwe. Era abo wennyini ab'omukasawo mubanda ne bagoba omusajja wa Mayiga eyali agenza okubagoba ku ttaka mbu batwaleyo embuzi na biki. Awo wennyini wenja okusabira omuvubuka gwe watugambye Joe agenda ku Northern Bypass. Ye yagambye tavaawo. Tazikiza. Bweyongereko n'abalala bayinza okubeera nga bali abagenga abasatu abagenda ne basuula ekibuga abantu ne bagenda ne beefunira emmere. Beeyongere nnyo babeerewo balabe ekigenda mu maaso. Ekyokubiri ssebo badde nzize nga nsaba kubuuza nti fulani alina kye yatuzeemu oba ojje wangi ssebo genda mu maaso. Otunnyonnyole agenda kutuwa ebifaananyi by'abantu abo oba buvidiyo bwabwe oba ngenda baddamu. Ngenda baddamu. Lwaki ŋŋamba bwe nti oba lwaki nsaba kumanya olutalo luno lwe tulimu lufuuse lunene nti abantu ababadde ng'abasirise kati bavuddeyo lwatu kulaggawa we bali na kiki kye bagenda okukola bakaawo nnyo nti tetujja kukozesa system emu oba method emu kubalwanyisa twetaaga methods nnyingi. Kati oyongeddeko n'ekirala omwami asoose wayogera obusungu ssebo obusungu gye buli owulira nga omutima gwo gwabika naye nga tegusobola kwabika kubanga olina kubeerawo olwana olutalo luno lutuuke. Naye abantu bano babi wulira Mayiga bwe yeewaana. Agambye kati abaganda bamukoze eki
ate agenda nakumutta. Kyenvudde nsaba manye oba atubuuliremukwo kisoboka oba tekisoboka kubanga kintu kati kigaziye. Tulina kufungiza nnyo mu ngeri zonna. Ate tujjukiremu nti ne Kadaga we baali batandika okumutyoboola bakozesa ebyo. Kati tetukyayinza kumufaako nti munnange ne waali mu mbeera gy'alimu. Twamukyawa okuviira ddala ku kye baamukola ekyatulaga nti mubi. Ne bongereza ku mbeera gy'alimu. Kati talina mu mitima gyaffe yavaamu. N'abantu bano tulina okubanoonyeza engeri y'okubalwanyisa ez'enjawulo. Profesa byagamba bituufu naye nga avenues zonna zirina kukola. Mbadde njagalako katono kwogera ku kya marriage gye wagambye nti programu bagireeta n'Abagereka gikulire. Nawuliddeko ne gundi ng'ajogerako Mukasambidde alina bwe bamutadde nga naye ajogerako nga complaininga nti ab'omu Western bakola bulungi. Ab'omu Central balina nnyo a lot of exaggeration baleeta ebintu bingi bakola batya marriage kyeziva zifa amangu. Nalirowoozezza nti n'Abagereka takyalina makulu gye tuli kutuleetera programu yonna singa ffenna tubadde tukiraba nti ye we yalemererwa ate tayinza kututeekamu ekyatali. Abantu bagule amaaso tukole ebirala tuve ku ebyo ebibye kubanga ye atulaze nti talina waalinako we tumwegombera. Omwana yamulema ye mwennyini bimulemye. Kale we bali kumpuliriza ssebo n'abalala teese. N'Abagereka talina makulu. Linda mukatono wano akagenda maaso. Yesebo kakati njagala okwebaza buli mulwanyi yenna alwana okulaba nga tutwala struggle eno mu maaso. Naye kansabe ekintu kimu nti we tuba tukutte essimu nga tukuba twanguwe tuvengayooko n'abalala nabo boogereko tuyisenga ensonga mu bwangu. Kakati nze mbadde njagala kubuuza watubuulirako awo ensonga ya Ebony z'ogwo ogusajja ogwo ogwatwalanga abaana nga gukozesa abaana ab'obuwala. Ekintu ekyo wakomawa nakyo. Then ekyokubiri Mpuuga de Mapuuga kirabika omulambo ogwo we twakuba ne muziika kirabika olumbe temwayabiyalwe mbogwo nga kugamba nti tukoze kati omulambo ne guzuuka ate ne guvaayo. Kiri kyetaagisa tukole bulungi buli kintu kyonna ekisaanira omulambo ogwo gugendere ddala. Ekyokusatu sanctions zino ziwuuma naye wagambye nti nno tetwagala kuzoogerako. Nze nagambye nze nga nze ekyo kyabadde kyange mwesibagaana. Kakati mbadde nsaba buli muntu yenna kakati saawa eno tuleete buli linnya tuprofilinga buli muntu yenna bulakabuuku zaffe butandike okuteekayo ebintu ebyo ku Twitter. Bino ebintu ebisinga His Excellency Kyagulanyi agenda obbiteekayo bw'ati nga obujulizi obusinga bumu bwe buli. Ekyokusatu abantu mwenna Vatican ojjukira watugamba wano wali wakatugamba nti Museveni bali kulowooza okwewamba naye ng'afulumyemu mu ggwanga. Olowooza Museveni tekagala kugenda Vatican kagire ekintu mutabani wa kagire kakati ensonga endala ensonga endala nga ndi kumpi okumaliriza simanyi sibaddeeko ng'otandika. Olaba wagambye nti bagenda kukwata mu bintu awo mu sisitimu ye tikinye kakati sisitimu ya visa visa ez'e Uganda kakati online bagikuttemu tekyakola. Suubira kati batandise bwe bati bagenda kukwata mu bintu toyanziza sawa. Kale sebo mubeereyo bulungi naye n'okuteesa nako okuganya ensonga zange naye ebiseera bigenze. Kale Mukama akuume. Wanje hello nje bali ku pastor kale sawa. Nawe je bali ku sawa. Dakika 2 nze muzzukulu wa Musa Nsolo. Sawa. Njagala kwogera ku byenjigiriza n'endi embi mu masomero ekyasa ensangi zino mu dakika 2. Sebo obutwa kirabika n'okuli obubi kweyongeredde ddala era kati okusoma kulimu emitendera ng'esatu. Okimanyi nti akedi za Kampala zonna abagagga baazo abaana baabwe baabafunira abasomesa.
babafunira abasomesa babakolera kwa KD ko babasomeseza abalala ne babatwala mu international schools kati fa abaffe ne babakomekera obutwa ekyokubiri waliwo omutasa omu yayogera ku bisikiti atambula South Sudan naye abanyarwanda bano bakajja mu South Sudan group nga ziringa 4-5 abasooka bajja mu kupoota abokubiri bajja batambuza perfume abokusatu ne batambuza ebitengi abokuna kati batambuza busawo naye buli group ejja wemaliriza mission yayo ngeddayo ng'ereeta ndala Hello? Ng'ereeta ndala kitegeeza nti mission yaabwe nnene nnyo nnyo mubagoberere kale tuyanza sebo ndakikabiri ziwekeko akasembayo kakano oluvovomo lutandise mbu ate koni yakomyewo era mu nsi eyo gyenkugambye era mbu baweereza amagye kati bwe luvovomo olutambula kasita ndabibagamba dda akuume pasita hello mukama yebazibwe nnyo ssebo yasaba kulaga okuva eno ebunyolo ssebo tusanze okuwuliza bunyolo bagamba ki aye bunyolo gye tuli mpola mpola information tugitambuza mu buli ngeri yonna buli wamu bannange mbaddeko awo nindaba guno omulambo nga gugira gwavuddeyo gye baguziika enkokoto teyawera oguliwa ogwa mpuuga naye bannange omubbi bw'aba omanyi mpuuga takyayala lwakwekaza lwabasajja kumuteeka ku pisto yenna omulaba ng'entambula eyogera bubbi bwe bwokka bwokka olaba yenna awulubadde feesi afaanana kati mukaafu obudde bwe n'ekirala kyenyina okwebaza nebaza his excellence Bobi Wine oyo ye yeebale ne mukama yeebale mumuleeta mwebaza mu buli ango yonna okutuyamba otubikkulira ejjinja lya opposition yenkadde eyaliwo bannaye abamu bayinza okugamba lwaki teyabalaba naye yatuyamba baali batusiba ekitambala n'atubikkulira n'atulaga kiki abantu bemudiringa nabo kye bategeeza bonna bw'ogenda okwetegereza opposition yenkadde yonna yatulaze ekituufu kyeri wabula omuntu gwe balina okwegendereza omusajja oyo Sewungu namulabye ng'ali ne rope nga babadde wa Masaka n'okuyegendereza Sewungu ayinza omunnyukira mu musajja muzibu nnyo lwakwekazaakaza bwatyo kuseka bwatyo namulabye Masaka abali naye Sewungu nga bagenze Sewungu oyo si musajja oyo ali mu bantu abo lwa butoogera akyalina kyabala ayinza okunnyukira mu loopu wangi kubanga ayinza okunyukira mu loopu Sewungu namulabyeko ng'ali ne loopu Masaka nga bagenza okulaba abakadde kale sebo loopu yandyegendereza abantu abo naye mu byonna nebaza his excellence kakati obwe luba lugendo tutandise okutambula ebiwonvu bino bino opposition enkadde eno yebadde tusibidde obutatuuka we tugenda naye kati tugenda kusimbula nga buli wamu watereevu kale sebo ya mukama akuumye amina kendezaako halo kulamusiza pastor nange nnyabo webale kuweereza kale nnyabo nawe webale kubeerako pastor nzize kubuuza kibuuzo olukiiko lw'abanalwanda tugamba lwatuula ddi oluliwa watugamba abanalwanda bali mu diaspora bonna bagenda kuŋŋaana bagenda tuula ddi abaali mu diaspora oba abaava mu diaspora abaava mu diaspora watugamba balina abanalwanda bateesa okukuŋŋaana yes lwali lwakutuula mu bitundu by'entungamo naye ekyamazima sitafuna info kubanga twakikuba nnyo nesimanya wawe ekyaggwekerera kati n'ekirala kyenjagala okubuuza lwaki abanalwanda bye baboogerako nti batabuka nnyo oli najja mu comment section n'agamba simanyi tribe ani yabagamba nti tribe y'abanalwanda mu Uganda tulina tribe y'abanalwanda nange simanyi bawulirayo omunauganda yenene naadi Rwanda atandika okugamba simaffe temutwogerako lwaki bo batabuka nnyo nga bayogedde ku munalwanda nti yakoze ekintu ekifanagana bwe kini bwe kiti ekyo ngenda kukyogerako wali mu lwaki batabuka
lwaki tebagenda mu nsi yaabwe gye bafuna entitlement okubeera nga beemulugunyiza eyo. Abannayuganda bali mu mawanga they don't ask for entitlement mu politics w'ezensi. Buli omu abidinga with the laws of that country. Lwaki ate bo mu Uganda baagala okubeera nga basukulumu batabuka nnyo bw'oyogera omunalwanda olina olaba nga mulekera kwogera ku bannalwanda. So fenga we tuba twevumagana nti simanyi abasoga abaganda nga tebabeoga lwaki mwevumagana kiri bwekiti. Ndi wano okugamba bannalwanda bali kuna bawuliriza kimanyi mwe musookako nga gundi zino basiimwa lubuye nga be basookako okujja okuwuliriza. Bagenda mu nsi yaabwe gye babafuna entitlement. Toyanziza nyaba. Nedda nina ekirala. Nafunye obubaka bwa His Excellency Kyagulanyi nga ine empango z'ebikajjo. Yazikutte bw'ati najja n'aziteekawo wansi naga n'atuula mu mbogo mu mayembe g'embogo n'atuula n'akwata ekikajjo n'atandika okukirya. Ne wava omusajja najja atandika okukwata ku mpango z'ekikajjo atandika okulya. Ye gatudde ali mu kulya nga lyawo ali mu kumuwuliriza. Era nsaba bajjajja ba Kyagulanyi ab'embogo bamukingirize mu byonna. Ng'atudde ku mbogo ng'etudde wansi bw'ati ye ng'agitudde mu mayembe bw'ati. Kale tuyanzize nnyawo. Kale we bali kutuweereza. Kale nnyawo. Omusumba omulungi. Sebo. Kendezaako. Wewe bakoleza mukama wawe. Kale sebo nawe gye baleko. Kale sebo. Kakati asita tindagala okubuuzaako. Mu dakiika 2. Bakoma okuwulira. Uganda nga bagijje mu katale k'emmanga k'ensi yonna mu kitongole ekitwala banyi mu nsi yonna. Uganda ye yagiragala okuvaamu oba? Ekyalivaamu oba yavaamu. Kubanga kati bwebanga yavaamu oba nga bati. Toyina network. Hello. Kulamusiza pastor. Nange sebo. Sebo. Bane Uganda bane tukiza luyimba lwa muganda waffe yeyimba nti bana Uganda tuli basiru. Bana ina kyemalira singa tumanyi paniki yalimu ne family ye. Okusinzira ku kyabani kino kiwaddanga nga bitwitwiti byekikola lwa twiti ekikoze olwaleero mu kimanyira mbu America mbu kikola ambassador mbu yatetonda mbu ave mu Uganda. Bane Uganda ebintu biraga paniki abasajja bonje balimu. Era bannansi ate kasajja okumanyira ba ambassador b'amawanga ngaago. Bane Uganda singa twewakunguluza ensi yaffe Uganda. Bane tuna tutandikira omulimu gw'okwemamulako nakyemalira. Okweyiwa ku nguudo bannansi bannange ekintu ekyo ky'amaanyi nnyo bakitugambye enkya n'eggulo tukikozese okuwanganga Ssekabaka Ssebajja okwota omunyarwanda omutuusitanti Kukwete Museveni naye tukyagaanye okukitegeera ekintu ekyo. Tukyagaanye okukitegeera ekintu ekyo. Nakyemalira ekigenda omumala amaanyi n'egganga lye n'ebikolwa bye batukolako iffe kola ki? Okweyiwa ku nguudo nsi yaffe twekalapaase tugambe nti ekimala kimala. Nakyemalira essaawa eno bwe batudde ku maggwa. Zino sanctions abamu baziro bagamba musmasha sanctions zismaya baziteekwa ku bantu simanyambu abatabikoze ekibiki naye kitama kya Ssebajja okwota olwaleero nkitegedde nze kwensomye twiti gye kitaddeyo eyo ntegedde nti sanctions ezo zibanyiga. Era tulemere ku America eteeke sanction ku kiwaddanga ekyo. Musajja. Hello. Kale sebo nawe gye baliko sebo. Sebo. Mbadde nsaba kutuusa okusaba kwange eri ASPRC wile okubiriza abantu baffe Bannayuganda bonna okuddamu okuzuukusa email n'essimu za paapa okumujjukiza omusajja omutemu gwe tulina mu Afirika asse abasumba abapasita buli munnaddiini yenna e Uganda omumalayo atuyambe atukwatizeeko nawuliddeko emabega kawunti nalina olugendo olugendayo naye wandibajjukizaako manyi Bannayuganda bakujjukiza. Email baziina amasimu bagezeeko n'ebifaananyi vidiyo z'abantu bannaddiini baatemudde ne bano banne abaakasembayo bano ab'ekiteezi
beyakuba bbomu n'abalika mu ttaka n'olwaleero emirambo tagiziikulangayo gitwala giziika giri mu kibuga ekitegedde. Batuyambe bamujjukize kuba nsuubira Papa naye emirimu gyakola gimuyisaawo nnyo. Sisuubira kuba nti abijjukira, yeetaaga kujjukiza paka Museveni lwanaagendayo amusinkana. N'ekirala Papa bamujjukize nti omusajja ye sitaani wa Afirika era teyeebalabala, ayinza okukwata mu butwa nga Museveni yabumutwalidde. Ekyo kimu. Ekyokubiri, waliwo kano akasajja kano simanya kaani ako kakyewaŋŋamya katunze ettaka lya Buganda lyonna kalimazeewo n'embiri kazitandise konna, naye wokatunuulira katunulanga buno obugege babuyitanga simanya bumaka ngasobola. Talina lususu lwonna lulaga nti nalina ssente oyo simanya yani mayiga nkujjukiza weetiginye naye nsuubira oli kuloza kukufaako anti wagambye kabaka wamukutteko tewali kye bakola. Naye nze nkusaba ekintu kimu, tagala otuukeko mu ssaza lya kabaka gyendi, ogenda kumanya nti n'Abaganda bakoowu. Naye simanyi oba kyetaaga kusooka kwokya CBS eno zezikuba zezimwewaanya ye sente afuna kabaka wafe amutulugunyize okumutuusa mu kyalo kuba kati yamuzza mu kyalo. Kankyogere bwe nti olw'abantu lwe banaakitegeera. Neera sitirwa akyayagala kumutta, naye katukulinde tugenda kyojja kikwasaako emikono ena kuba nsuubira ebiri ogiina, naye kyogenda okulisivinga ojja kikwasaako emikono ena. Bye byange mukama wange. Toyanziza nnyo ssebo. Email ya Papa eri info@vaticano oba @vaticanrome.it. So twabiteekayo tugenda kuddamu tubipostinge, ngenda gamba admin addemu agiteekeyo n'ennamba z'essimu n'ebirala byonna tubiteekeyo, tubeere nga tuddamu okuwandiikira Papa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Wanji? Halo sebo. Wanji? Mukama waffe amina sebo. Era ofunye omukisa okuyitako gwe mulonyi gwawe guseose. Bambi nsanyusa okuwuliza sebo. Era kyonna naye wale tuweereza tansooke kwebaza. Amina sebo. Nina ensonga zange zigenda kuba ssatu kuba njagala ate mbufunzefunze olw'eddakiika z'otuwa. Nsooka neebaza olw'abaana ba Uganda ffenna okuzuukuka. Neebaza ne pulezidenti okubeera ng'akoze eki ng'atuzuukusizza. Naye waliwo ebintu ebimu nga ffe Abannayuganda bye twetaaga ffe nga ffe okwongeramu. Ng'ekiteeka kye baagala okutuyisiza mbu simanyi batandika okutulondera pulezidenti mu paaliyamenti. Kino nkyogera nga nnina obusungu ku mutima, eno direct message ngisindikira mu 7. Waliyo ffe abantu abali undercover nga tukuze yatufuga tusirikidde ebbanga lyonna. Ne mu 7 we baba bagezi batwesonywe n'ababaka abagenda otulondola, simanyi abawuza mbu bagenda tulondera pulezidenti. Tubateeze bageze beeyisisa ekiteeka ekyo, yenna n'abakiyisizza amakinganga sure nti afuluma Uganda. Amakinganga sure nti afuluma Uganda kuba tubalaba tutandise okutunuulira abaana baabwe kuba kye bagenda okutuzzaamu. Naffe tetumanyi baana baffe tebagenda kuba mu maaso kuba ffe tugenda olwede kati obulamu twabusaddaaka. Balekere okuzannyira ku ggwanga lyaffe kuba kati twazuukuka tumanyi ebigenda mu maaso, tutunuulira buli nsonga. Awo tanveewo kuba nina obusungu bungi, mpulira n'amaziga gaagala kumpitamu. Awo taneesonyiwo. Ensonga ey'okubiri, Bannayuganda bannange mbasaba mumaakinge ebyana bamuhozi bye bazaala, bano bawala ba Museveni, abo bonna nga bali mu kakabinenti kaabwe. Mugenderere nnyo abaana abo be baba bazadde. Tetubawa chance kujja mu maaso kujja kufuukira baana baffe kintu kirala. Kuba bo bazaala abaana bamakinga sure nti bazaala mu Bannayuganda, abawala Abannayuganda bakuze abaana abo nga babakuliza mu mbeera ze tukulizaamu abaana baffe. Kitegeeza ffe tunaaba tufudde nga tuvuddewo. Bagenda kubeera nga abaana be bazadde nabo bafuukira abaana baffe ekintu ekyo nti baba bali bayibaasi, baba bagenda kujja babeere nga bakola ki? Beesimbawo. Kitegeeza tugenza kubeera tuddiza abaana baffe mu 70 ow'okubiri. So tulina okumakinga sure nti awantu awo nawo tutunuulirawo nnyo. Pasita njogera ebintu bino nga nnina obusungu ku mutima. Tankusiibula neerekereze ndabike n'abalala bateese kasita nfunye ekyasikira era ompisiza ojja kuba nteesa. Hello. Hello. Hello, Pastor. Wanji. Mukama waffe yeebazibwa. Mukama yeebazibwe nnyo nnyo. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama yeebazibwe nnyabo. Obwedda nnwana. Pastor.
Chichi. Nze South America nga bulijjo. Pastor lero ndi mukambwemu. Ate ng'oli mukaka go kambu wala bwote. Pastor. Wanji. Waliwo Omunyarwanda ali ku kyalo kyaffe Mwera. Emwera wano ng'ogenda ejinde na mayumba. Gundi Emwera ng'ogende na mayumba. Ng'ogende Busunju. Busunju. Ogende Busunju. Gobero. Kuba balinnya direct okuva mu kibuga paka Busunju. Gobero side. Omukazi ali awo. Yeeyita Mama Babu. Mama Bamu? Simanyi Baba. Mama Baba? Omwana we ye Akram. Baba. Omwana we ye Mama Baba. Baba nga bana abeeno tubayita Baba. Naye ng'erinnya ly'omwana we ye Akram. Pastor oli omukazi mulugu. Yakata emirambo 3 ku Mwera. Omulala baguzize ku Mande. Omuntu asobola okutta omulambo? Ku Mande. Omuntu asobola okutta omulambo? Yatta omukazi bamu. Yakata abantu. Pastor naawe. Yatta omukazi nga bamu. Basatu. Gye mirambo 3. Ompulira? Omu bamuyita Saala bamuziika ku kijja kya Mukaaja. Omu bamuyita Saala bamuziika ku kijja kya Mukaajanga. Awe Mwera. Era bonna bamumanyi oyo omukazi. Omulala gwe yakatta jjajja wa Kiwummulo. Maama wa Mike bamuziise ku Mande era awe Mwera. Omulala Brown bwe yasanga mu nnyumba ng'agikuuma ennyumba ya Sezaala w'oyo omukazi. Yamutta ng'ayagala okwegazanya mu nnyumba. Omulenzi owa waka muganda wa Bbawe. Kuba Bbawe bamusiba tetumanyi kyamusiba. Obeera ye yamusibisa tetumanyi. Talabikangako. Naye muganda wa Bbawe yamuloga abba buli kimu. Nebbinga omutadde mu kaveera amubba. N'atuuka n'alabira eyo tipi. Nga ye kimumuloza ayagala kimu. Abbe bamukube ku mutwe. Afe ewaka wonna yezzeewo. Era yajjanga mukamwana naye wonna awaka yezzaawo. Kati n'abantu b'oku kyalo bennyini nabo abatta. Pasita ekisinga okunnuma yakawoninga mutabani wange bwamugenda empola. Naye nze neewuunya bakiyamaani b'oku kyalo okwo. Omwami Kasozi ye chairman. N'omukyala Maama Sise ye vice chairman. Naye bo omuntu abawa ssente gwe bagoberera. Kati kyogamba mwabeekyalo gwe ne mukuŋŋaana ne mumwokera mu nnyumba tajja. Mwabeekyalo gwe mukuŋŋaana ne mumwokera mu nnyumba tajja. Pastor nze simanyi nze ndi eno okiwulira. Naye n'okubyogerako obwogezi ne be nasabye ennamba y'oyo vice chairman. Bangambye kimu bambi tomwenganga omukazi muzibi nnyo kati pastor ng'ogamba abantu gwe batyo. Abantu beemwera bwe babanga bakuyuza. Ne vice chairman ku kyalo bwe bamubakinga. Bw'abanga ddala kituufu akikola. Abantu beemwera ffe mu Buganda bwe mwabangamu omuntu ow'empisa ezo ennyumba bagyokya ne batema n'ebitooke n'avaawo. Tweyanziza nnyama. Abantu beemwera mu kuŋŋaane omukazi mumwokere mu nnyumba ekiro. Sikuwaayiriza. Pastor linda ku katene. Omukyalo oyo yafa ku Lwomukaaga gwe baziika ku Mande. Oyo omukyala ye yamukeera. Okiwulira? N'amubuuzaako bulungi. N'amugamba waayi kangira ennyo ekyayi wano ngenda kola. N'amugamba onookola? Nti lwaki? Katulaba oba onookola. Nti kale oba tulabira. Najja n'amweweesa haaga n'amwekwatisa mu kiwato. Okiwulira? Omukazi okugenda okugira bwati ng'okulukusa nyaladde. Zigenda wera saawa mukaaga yagwa mu ttooyi. Era abamujja mu ttooyi be yabinnyonnyola n'abagamba okufa ngenda kufa neewulira. Naye Maama Babu yanzise, Maama Baba yanzise, Maama Akiramu yanzise. Zagenda okola saawa 11 ez'akawungeezi ng'omukazi mufu. Kati pasito lizo gamba nti mpaayiriza. Brown yamuwoninga n'amugamba otava mu nnyumba eno bajja kuziika. Brown baamuziika. N'alabula Saala n'amugamba bw'otanneegenderezi bajja kuziika. Baamuziika ku kijja kya Mukaajanga. Tweyanziza nnyama. Pasita bye byange naye Abanyarwanda bampunga bamayiga mwenna muli batemwe. Naye nze akwate ku wange kumaniina. Abali e Uganda bonna bamutya, abakiyamani bonna bamutya. Tweyanziza nnyama. Hello, Pastor. Hello. Ndiye baliko Pastor. Kale sebo nawe je baliko sebo. Pastor nina ensonga 3 nkubye wano okusinzira Mityana. Mu dakika 2. Naye ensonga esooka ye bannayuganda ffe bennyini okuyisangawo
embeera yonna nga tutunuulira mu maaso ng'ate emaze okuyitawo. Ekyokulabirako waliwo omwami abadde yakamala okutesa ng'agamba nti abantu abo tubalinze basooke bayiseewo ekintu ekyo tujja bakolako, naye ate nga kimaze okuyitawo. Lwaki twatunuulira kino kye baakwata ku kkomo kyayitawo ne kimukolera? Kaakati n'essaawa zino tumale kulinda ne kino kiyitewo era kijja kuba kikoledde ye. Ensonga ey'okubiri, Pastor Jole nakakasiza nti abantu bakoowu nabadde mu taxi ne bayimiriza taxi, naye pastor okumanya nti abantu bakoowu ate abasiru be baasoma. Mwabaddemu omusajja ng'alina ne PhD, naye yabadde akuba amasimu ng'agamba banne nti nze ntunuulira abasajja aboogera nti mpuga yali newe mba nze nnagibwa ssaawa zino emakerere obukadde 3 era nange wenfuna omulimu nziriirawo kuba teryampa. Ate ng'abantu bano abakopi abaavu abataasoma abakyala be babadde bacomplaininga ebituufu nga bagamba akasajja katutama kati katusibye wano. Kwegamba pastor embeera bwetyo bweri mu Uganda, naye nga nze nsiima empeerezaayo n'omukulembeze waffe yeebalire ddala kujja. Mbaagala nnyo, nkwagala nnyo ssebo. Abantu bawansi baabo era be balina ku mulamwa era be tulinamu essuubi. Halo pasa wangi jebale pasebo kale sebo nawe jebale kale sebo kakati pasite entesa yange eri nti abantu bano abatusumbuwa bampuuga bano bamayiga nze mbadde entesa nti nabo tubatandika okubateekako omutemwa gwa ssente oba otandika okubalondoola nabo tutandika okulaba nga tubaeliminatinga okukunkulankula kuba batuzizza emabega bali mu kutusumbuwa mpuuga mayiga lumu ne banne bonna bwe tuba tusobola okufuna information ebakwatako nga gye baba banyumiza gye baba boogera ne tugifuna kiba kitegera tusobola okubalondoola wonna bwe balaga bonna bwe batambulira nabo tukibakola maki tetusuubira okukola jjajja waffe oyo nabo kibagwana tetulowooza ku Museveni yeka tulowooze ne kwaba abaami abo nabo babagatteko tutandika nabo bateeka mu bugonde musikwesi y'okutandika okubanoonya nabo kaakati bwe tuba tusobola okuba nga tuwuliriza ebibakwatako ng'otuwa amawulire agabakwatako ebyeboogera byebateesa nga tubifuna kiba kitegera tusobola okubafuna wonna ne batambulira. Ye nteesa yange ebulabu tubagatteko bwe guba mutemwa gwa ssente nga gwetagisibwa tutandika okunoonya ne ssente buli mutwe oba buli wa famire ye naye kennyini kaabe mwana kaabe muzzukulu we kaabaani ab'eŋŋanda nabo tandika obbanoonya nabo ab'eŋŋanda zaabwe. Enteesa yange sebo kale toyanziza sebo. Hello wangi yebaliko pastor kale sebo nawe gye baliko ansubire nti obulamu bulungi obulamu bulamu sebo namala budde okuteesa kwange kwe kuno pastor. Twebaza okwewaayo n'otuula ku paasi n'oyimirirawo ku bwaffe n'owaayo omutwe gwo obulamu bwo okusobola okwolwanirira eggwanga. Amina. Yes. Amina sebo. Akati sebo nze ekinsanyusa ate nga kyannaku munze nti Katonda atuyambye ne tumanya bateralisiti baggwanga Buganda ne Uganda okutwaliza awamu. Babateralisiti tubategedde Kawanga Simugerere yaleka Black Book wadde tetufangayo kumanya biki yateekamu. Anti bamenya tomanyi bali bakamuziika ne bamenya ewuwe ne babala Ibula ye yonna ne bagitwala. Era kati ateekwa okuba alina abantu beyalekako ebyekyama kubanga byabimanya byeyabirekera naye tetulina eyaffe enerabwa kubanga akabinja bw'ogatta ba DP Buloka n'abo abalala bazze bayamba ku Mwami Museveni ffe tubabalanga bateralisiti ng'oggyeko bano betumanya abeesiba bbomu ne bagenda babwatukira ku bantu. Batusobola kutandika kunenya muntu ow'emyaka 3 mu byobufuzi nga abamu mulina emyaka 3 mulina emyaka 4 mulina emyaka 2 mulina emyaka 10 ne mutandika okugamba nti ye mulabe wa Buganda nga mumwe omusajja bukyanga abaawo tewaliwo yali amunyenyezaako okumera katulututtu nga n'essaawa ya leero amaze obbambula ne musigala bwereere ne tulabira ddala nti mwe bakozi be. Abo nze mbalaba nga bateralisiti bwe tulina okuteekako amaaso n'abalala abalinga bano bagenda ne bapoloota abantu makomera mukkirize bagenda bata nga balundi ne bakadde baabwe ne babalimbalimba bagenda omuwa obbawa obutitimbe bw'essente ne leero bwe batafunanga. Naye bakimanye nti omuntu abatuma talina muntu gwe yali alese ng'ayimiridde nti wuuno akaddiye tumulabako ye yamuyambako. Abo bamala dde okusayininga death certificate yaabwe twewadde nga tetunnabakwatako abo bakimanye nti olwedde bali mu kikutiya essaawa yonna bo balowooza nti bazze
kubaffe bomu naye bakimanye nti tebakyasobola kuddayo nga balamu oba okusigala nga balamu nga bamaze okukola ebyo bakola. Tuli basanyufu nti baterrorist b'eggwanga lyaffe Buganda ne Uganda okutwalira wamu mu regions zonna tumaze okubategeera enteesa yaffe enteesa yange Ssebo. Teyanzanya Ssebo. Webalire ddala Ssebo. Hello. Hello. Wangi Ssebo. Yebaleko Ssebo. Kale Ssebo nawe yebaleko Ssebo. Webale tuweereza. Amina Ssebo. Kakati Ssebo kyembadde nteesa Musumba nze Sabasaba wano. Ssebo Sabasaba. Kakati mbadde mbuuza. Mbadde nsaba otubuulire ku constitution ya Rwanda. Constitution ya Rwanda. Njagala Abanyarwanda batulage efevalinga etya Abannayuganda era D Kagame lwasuubira okuteeka Abannayuganda constitution ya Rwanda. Abanyarwanda njagala bagwe batunnyonnyola ensonga eyo. Kagame D bwe yateeka Bannayuganda e Rwanda oba mu constitution ya Rwanda njagala batusomeremu akawaayiro enteekateeka Kagame gy'alina ku Bannayuganda era njagala batuwe Bannayuganda Kagame be yawa obutuuze mu Rwanda nga yabakkiriza era batulage ne Bannayuganda Kagame be yakkiriza okugula ettaka e Uganda. Bwe bakola ekyo nga bamaze bebale nnyo Ssebo webalire ddala. Kale Ssebo webalire ddala nawe. Ekyamusumba constitution ya Rwanda osobola gitufunirako n'ogikompayatingako ne Uganda notulaba Abanyarwanda ne Rwanda enteekateeka zaabwe oba mwetuli. Nja kubuuza admin tulabe bwe kiraba kisoboka tunagibateerayo. Kubanga twaga Omunyarwanda alabika afuusa akagundu twaga kati bo senga bali baagala ofuna obutuuze mu Uganda. Baki bali soose bali badde basooka Bannayuganda obutuuze Rwanda kubanga Uganda ne Rwanda be bafuga kati bali badde bagala ngeri tufuga Uganda ne Rwanda kati we Bannayuganda obutuuze Rwanda naffe batuwe ki mu Uganda. Lwaki kati basookera waffe gye basaba obutuuze ate nga bali badde basooka otuwa. Tweyanziza Ssebo. Lokyambuno bali mu kuwamba buwambi babbi tufune constitution ya Rwanda tugirabeko. Kale Ssebo. Hello. 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 Wangi. Yebaleko Pastor. Kale Ssebo na kale nyabo nawe yebaleko nyabo. Nze mbadde nteesa bannange. Enyabo. Nga obubaka bwange bugenda eri LO. Tuleme kuddamu kugamba abantu kweyibwa ku kkubo. Kubanga kati ekyo ekintu kigezezzaako ebbanga enfunda ziweze. Nti Bannayuganda tukyasobola kweyibwa ku kkubo. Lwaki obamalamu amaanyi? Lwaki obamalamu amaanyi Abannayuganda? Nedda si kubamalamu maanyi. Si kubamalamu maanyi. Kati twetaaga action ndala. Twetaaga action ndala. Kubanga abantu bangi abalijje ku kkubo Uganda tewakyali democracy nti nno tusobola okubeera nga tulinga ng'ensi endala nti abantu beeyiwako ku kkubo ne balaba ekyagundi. Museveni yabafunza abantu bonna abeeyiwa ku makubo. Mami abantu bonna abeeyiwa ku makubo bangi era baba babagaana. E Kenya tebabakkiriza babagaana naye era nabo ne bagaana tebabakkiriza naye nanti waaliyo democracy. Democracy we Kenya yali akyakola nga abantu mu government mwennyini mulimu ate abasobola okubeera nga bagoberera democracy oyo. Ate Uganda nga yavaayo Uganda basenga kyebasookera ddala okututtako ye democracy oyo batufutiza. Kakati n'olw'ensonga eyo nze mbadde nsaba LO bw'abanga gyali agende single handedly. Yes, tukole ekiddako. Kale nyabo. Tukole ekiddako. Obusajja diiru zaabwe ziyitamu ezaffe teziyitamu. Bo bano bayongera kugaziya bintu byabwe kyokka ffe tulaba nga abatambula empola bannange. Obudde butugwako bwe tunaddamu kweyiwa ku kkubo. Kale nyabo tweyanziza. Ebyo ebyange Pastor weebale kuweereza. Kale nyabo. Hello. Yebaleko Pastor. Kale nyabo nawe yebaleko nyabo. Pastor nze mbadde ntumira Ssaabasumba. Ne Father Kiibi. Nti Omukatuliki Mpuuga byakola babiraba tebabiraba. Kati Keziya egenda kuba omuko gusembayo.
ate ne Ssaabasumba agenda e Vatican ne Museveni anti kakati lero church bajawuddemu paka kino ekigenda okuddako baleka empuuga ayine nga balabira ddala nti mpuuga ali ku side enyigiriza bannayuganda nga mpuuga omukatuliki ennyo ebintu bino bagenda tukola ekintu kubanga tugenda kwawukana mu gyekyaki kati wabula mani ekintu kyoleese kituufu ekintu ekyo kyoleese kituufu Ssaabasumba ono tumukubire essimu tumubuuze ku nsonga za mpuuga si kyekyo kyentagala twogereko kubanga mbadde nga basisa Rose oba Father Chief nga tetumufumbe tubatuma mbawe wano ennamba ya Ssaabasumba njirina kubanga ati mpuuga alina tebamunyega alinga omwana w'ekyeja ali mu kusaatukira mu ddiro ly'emmere naye nga toliya muntu amunyega Ssaabasumba tumunyonyole ku nsonga za mpuuga wamma atubuulire wagwa kati kyetwagala tumanye Ssaabasumba atubuulire nti balaba mpuuga kyakola kituufu Uganda eri ku mulamwa nga mpuuga yeeyisa nga bwe yeeyisa ne byazaakola ebikolobero n'abantu baayita nabo kiki kyetugenda okukola kati wamma toyanziza nnyama kale Musumba olunaku lubahongeza akalungi kozi mpuuga yagenda ddi e Masaka gundi zaali naku z'omwezi meka zaali naku z'omwezi 21 ogwokumeka Hello wanji webale okuweereza ssebo amina ssebo tukwebaza ssebo byonna byotukolera ssebo nze kyeŋŋamba mukadde wange nti bajjajja baffe mu myaka gya 5 nga tetunabaffe kubeerawo abayindi nga baagala okubagoba mu busuubuzi baabatemeratemera ebintu baabookera amaduuka kasita wagulanga mu dduuka ly'omuyindi eka ng'osanga emwanyi bazitemye abantu banyiige ku bitooke by'abampuuga bamenye ku bizimbe by'abamayiga bakwate ku bwana bw'abampuuga ne mu bayibuli gye tulimu omusayi gwayikanga nkya naggulu nga ne mukama akirinamu omukono abafuzi batamale kufiira ku bantu baabwe tebajja kumanya nti ensi nnyiivu balina okubakwata waluma abo abasajja abantu banyiigeko wano bwe bajjako obote mu 71 emmotoka z'abantu abaali abawagizi b'obote baazookya abo abasajja babakwatire ku bantu baabwe bafune ku bulumi bajja balukuta bajja kuddamu kusongoza mimwa gyabwe mbulumulumulumulumuluma bajja bivaako naye kati bajja ogabonyene bakola batya banyiigangako bo ensi egulwa musaayi ebyo bya pastor ensi egulwa musaayi tweyanziza ssebo akuume amina ssebo Hello Hani? Jendi nyabo. Hello? Jendi nyabo ugamba otya eyo nyabo. Hello? Hello? Terera funa neti. Nyama Thomas Bangu. Yompalia. Gira maso. Bora mugamba kutete. Gira maso abantu bakuwulira. Hello mugamba ki? Kyoto mpulira. Hello? Hello? Wanji? Pastor Jebaleko. Kale nyawo. Kati nze mbadde mbuuza kino ekibuzo kigenda gweneri bannayuganda. Isirayiri, tusinza Katonda wa Isirayiri si wekiri. Isirayiri efamira ku mavivi n'esaba n'erumba omulabe. Why is it for Uganda tugenda tuli ku mavivi 24/7 tetusobola kulumba mulabe? Lwaki tetwekkiririzaamu? Abamanyi abasinga mu byawandiikibwa bonna balaga nti benganga abalabe baabwe kati ekyo kindaga nti okutta si kibi. Yasifa Abannayuganda batuuza obwongo. Tukyali mu ndowooza eya slavery. Tebatusiba obwongo, ne batusiba omubiri, ne batusiba n'entegeera. Bo batutta, ffe tetuzaayo. Kati nze abuuza, ffe tulikeera ddi tuyiga okuzzaayo okusinga okutulawo tukaabe buli kaseera. Museveni ajja n'atusiba obwongo, gavumenti etuyambye. Ajja n'abakola ebibi, ne mukaaba bayambe, n'abawa solution nga terina kyebagasa. Tunuulira abantu b'omu kiteeze. Babajjako abantu baabwe, ettaka lyabaziika. Obuyambe bawadde Nabbanja agambye miliyoni 2. Omuntu yalina amakaage. Omuntu yalina amakaage, yalina waabeera. Miliyoni 2 zigenda mugasa ki? Ekyokubiri,
bannayuganda twejjemu endowooza egamba nti zirinda bworange ekikwata ku neighbour nawe kikwata okubanga bamala neighbour baddawo twejjemu ekintu ekyogamba nti neighbour gwe bayingiridde ffe katweggalire nze nakulira ewa jjajja ng'ekintu bwe kigwa kyo twalina ggwanga mujje ng'ekintu ekigwa wa neighbour n'atandika okuba ggwanga mujje abasajja bonna bafuluma ebweru ekiro ne bazinga omulabe era bugenda okukya ku makya ng'omulabe bamutadde kweruse wa kyamaanyi oba mubbi oba yabadde azze okutemula lwaki essaawa eno tetuddayo ku byaffe ne tuleka okulinda gavumenti etuyamba otuleetera security lwaki tetudda ne twekuuma nga bwe twekuumanga edda twakolanga bulungi bwansi lwaki tetudda ne tukola bulungi bwansi nga bwe twamukolanga edda lwaki tulinda gavumenti ebyo bye byange tweyanziza nyawo kale sika halo yebale kupasa kale sebo nze njagala kusooka kwogera ku bana abasajja abasiraamu baseeka nze ndi muzzukulu wa Lusi Namukwaya ndi muzzukulu wa Kasula Eddaani ndi muzzukulu wa Mulimuzi okusa ndi musajja Muganda yadde ndi musiraamu naye njagala okugamba abasajja abo be baatutaddemu Abanyarwanda beeyita simanya baseeka mmwe Banyarwanda mmwe bambi otwesonyiwe bwemba mulya mwagala okujolonga obwakabaka bwaffe tujolonge mu Lunyarwanda kubanga babaleeta ne muyiga eddiini ne muyiga obusiraamu oba babatendeka kujolonga buwangwa bwaffe mutunnyonnyole naye mba muli mwagala kutujolonga temutujolongera mu lulimi lwaffe kutulaga ndi mulumanyi mutujolongere nababuulirako abantu Museveni be yatwala okusoma obuyisiraamu olw'ekigendererwa mubajjukira bulungi nnyo namba ya Ssaabasumba yiyo bagituwadde 0772502989 wandi abantu bano batuyambe baba baagala okwojolonga obwakabaka bwaffe baagala okujolonga amanya gaffe bambi batujolongere mu lulimi lwabwe Olunyarwanda kuba tubulaba bwonna buvubuka be bamasheeka abaatukuza era abaatusomesa tubamanyi era nakati weebali lwaki si be basobola okwogera bino ebigambo gye bagamba bo basomye nnyo ku Luhani okusinga abasajja abakulu ku Luhani bo bagimanyi nnyo obusiraamu bwajja mu Buganda abaayaniriza obusiraamu mu Uganda yonna baali basajja Baganda era baali Mengo era kyekibayisa iwe wava jjajjawo obusiraamu kati omuntu omusiru obwenkanidde awo n'atandika okujja ng'ajolonga obwakabaka bwaffe amanya gaffe kabaka waffe munange tujja kukuliira emimbali osinika ebinnyo ng'oyogeranga bw'oyagala ng'olowooza tetukulaba tujja kukuliira emimbali Mukama ajja kukuvaamu Allah ajja kuvaamu oyinza obutasituka ku musaalo ng'ofunye ekiso mu mugongo ate obusiraamu tetuyomba bingi naye tujja kukwemaliririza ddamu osinika ebinnyo otuule emimbali otandike okwogera ebyekisiru ku bwakabaka bwaffe n'amanyaga ojja kufuna ansa ekiddako buli muvubuka yenna awulira ng'okyayagala okwegatta ku mukazi omunyankole simanya Munyarwanda Banyarwanda naye beeyita Banyankole naye buli woowulira ng'okyayagala kubeegattako beeganzikeeko simanya oba wase ne ssente z'okukuziika ze tunaanywamu obuugi zitegeke wali ebbali beera bulungi pasi kale sebo enamba ya Ssaabasumba ndaba wano wali wagitaddewo naye simanyi I'm not sure naye nange njaginoonya naye ataddewo 0772502989 kati katugezeeko ku eyo tulabe Ssaabasumba atubuulire obukatuli kiguli bukanya n'ekyampuuga kyaleeta tebayinza kutugambira ku mpuuga halo Amina nnyabo gw'osembyeyo olina eddakiika 2 otusabire Amina nnyabo buno obubaka bwange nze bugenda wuwo newa kulani emirundi mingi nga tubagayirira ku kasajja ke bayita Mayiga nga tubagaba mututaase naye akasajja ako ne katta kabaka mujja kutulaba mujja kutulaba gwe ne fulani tubasabye emirundi mingi kati kako kali mu kwewaana mbukagenda kumumaliriza obulala bugenda wa Jeno Katumba Wamala toli Munyarwanda ekyo kyoba osooka okumanya toli Nyarwanda Jeno Katumba Wamala weesonyi wa mazina g'enkima abasajja bakusiiga obubi bwabwe ekintu ekiri emabega wa Jeno Katumba Wamala kulakuba nabadde nga nkyayogera nga ngenda kukigendako oli n'akuba essimu nga sikyalina kyakola nampamba Museveni ateekateeka okutta Katumba Wamala
omulundi ogusembayo ebyaddala kati amuwa ebintu ebyo byogerwe tumale omukyawa batemule Katumba Wamala mujjukira ne bwe naloose nga baziika Katumba Wamala ne bava emagombe nga abantu bagamba yini watabawona mmotoka ya gavumenti yadde gavumenti okusindika obubaka mujjukira nga nakibagambye ayagala kwokesa Katumba Wamala essaawa yonna bamugjawo kati kyenjagala ogamba Katumba Wamala nti Katumba Wamala si munyarwanda Katumba Wamala yesonyiwe bannayuganda bw'ava mu mitima gyaffe banoonya mutta Katumba Wamala designinga kwekyo ekifo kya minisita wakakifuna si kyekikusinga obukulu obaddewo ng'oli mulamu designinga ekifo kya minisita ebyo ebyegundo ebyenguudo bitategeerekeka ate gyali yonna kimanye nti ffe tumwagala naye kumulabula enguudo tezisoose kwonoonekera ku kizimbe kya NUP omuntu alumba NUP talumba pulezidenti Kyagulanyi alumba ffenna bannayuganda kuba ffe tunyigirizibwa buli amanyi nti alumba pulezidenti Kyagulanyi amagezi go gakuliibwa olumba bannayuganda abanyigirizibwa obi ayimiriddewo ku lwaffe abanyigirizibwa kuba yajja mugagga buli kimu ng'akiyina yali badde ayingira mugwakimu ebyo ebintu yatunuulira ffe abali obubi mpuuga za mapuuga ne banonda ekimukaa ku kisajja kyattu bisimanya kikimbwatekamwa bwera nange bwe bampa tuba twagala kusuuzaayo nange nga ndirira ntunuulira ekisajja nga kitunze obusika bwakyo olwakagoyo bwe batyo kati nfukamidde kusaba n'ekigambo kisalire Katonda kitaffe Katonda omwana Katonda omwoyo omutukuvu taata tukwebaza olw'olunaku lwa leero tukwebaza olw'abantu baffe b'okuumye tukwebaza olwa Ssaabasajja Kabaka twekwebaza olwa pulezidenti waffe baza olwabo bonna Museveni bataddeko akabonero k'okufa ng'okyabakuumye nga tebannaba kufa era Mukama kitange mbawonga mu musaayigo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu Mukama mponga Jeno Katumba mu musaayigo mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu kubanga Museveni si Katonda era si yasalawo okufa kwa buli muntu Mukama mponga ekigambo ekigenda okutubuulirwa olunaku lwa leero Mukama tuleme kubeera bawulizi wabula tubeere abakozi b'ekigambo Mukama mponga Uganda mu mikono gyo ayi Katonda wange taata otununule mu mikono gy'abanyeekero otununule mu mikono gy'abo abasajja Mukama nkusaba oyambaza abantu amaanyi Mukama kama tata ngowula malayika omulwani w'eggulu akayambale bannayuganda mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu olunaku lumu Museveni atwekangire ku street nga tumujjuko mu linnya erya Yesu taata omusumba omulungi nannyini eggulu n'ensi abalwadde bonna n'abasiba bali mu kkomera Mukama wayogera mu kigambo kyo nti olangirira eddembe ery'abawambi n'osumulula abasiba abali mu makomera Mukama n'abali mu makomera basumulule abalwadde bawonyezebwe abalidde obutwa obusasesemye mu linnya erya Yesu Kristo omwana wa Katonda omunazi Mukama nyimusa ASP mu mikono gyo ne Ticha Lumbuye kuba Mukama taata tageti ya Museveni naye Mukama nabo mbawonga mu mikono gyo mu linnya erya Yesu mbabika mu musaayi ababanoonya baleme okubalaba Yesu Kristo Mukama waffe mwesabidde amiina Mukama akuwe omukisa kale amasimu bambi tugagaddewo mutusonyiwe abantu abatasobodde kuyitamu leero munayitamu olulala nazze n'ekibuuzo ekyali ekikulu oba kyemwantuma luli ekyali ekikulu mwagala obutambi obwa secretariat ze twogera obutambi oba mu vidiyo oba mu bifaananyi naye nga mwagala vidiyo ez'ebyo ensonga eyo no tujogereddeko okuva ku olwo twali tujogerako naye kino kyekyavuddemu oba kyeki kyaliwo kyeki kyasitandinga tukigira wano obutambi obwo bwekiti kyabadde baŋŋambye bwebatika okukitegeera obulungi omuntu bayinza omukuba essasi abasawo ne bagamba lisigalemu tulirinde litambule bwe lituuka wano tulyoke tulijjemu bwe tulijjiramu awo problem mushikira kakati nga okusinziira ku bitambula ebiriyo ku saidi yaffe n'eyaabwe bwe wabaawo ekiteebwa kati basobola mu kisaawa zino kisobola okutaataaganya obulamu bw'omuntu oyo alimu essasi okitegedde so bakyagenda mu maaso ekyo awo wetwakoma oba wetwakomye ku nsonga eyo nga kisobola okutegulula emitego ng'esatu ebiri oba esatu oba ena oba etaano okusinga bwe tukigira kyandibadde kirungi abantu ne balaba naye bwe balaba ne watabaawo solution eri kiba kiri kitya senga kitegulula ekintu ne kiteguluka ne kitegulula kinnaakyo tuba tugenda kukola tutya ekiddako capacity yeeyo bwe tuta leero enkya tusobola okugira kati wakyaliwo ebitunuulirwa tulabe oba tusobola okubaako bwe tuta ekirala wayinza okubaawo abantu basobola okukwatibwa basobola okuttibwa ng'ate tubadde tukyabeetaaga nnyo mu ekyo ekinene ekiri emabega w'emizindaalo so mbyogedde bwe ntyo mwe mubimanye bo tebamanya
naye nga kyekyo mukama bawo omukisa katugende mu program ey'ekigambo nga bweri n'ebyolwaleero nabyo tubinootinze ate katulinde bwe binaabeera ekinaabivaamu. Ekira kyembadde sinnamala leero ekawempe abantu b'ekawempe mu bitundu by'ekazo mu bitundu by'ekazo ne nabwerwa round there mukedde leero ku makya ne muwulira ekizindalo ekiyisemu nga bagamba abatuuze bonna bagende beewandiise ku erosi zaabwe bw'ateewandiise yagenda okuba omuyeekera mbu mu kitundu mulimu abayeekera ateewandiise era bigenda kutambula mu bitundu byonna mbu abantu beewandiise kuba mu Kampala mulimu abayeekera mwajjawo ensiko nga temwagala abayeekera kati kamutegeere kye bayita obuyeekera bw'omu kibuga ate mwebali ate nkiddamu ate ekyo nkiddamu kye bayogedde kati kamulabe obuyeekera bw'omu kibuga anti gwe wali omanyi mbuno ekibira kyekikweka abayeekera kati mwebali mu kibuga oba gwe wabateekamu olaba bwe mudduka ebisiikirize bagambye abantu bonna beewandiise abantu b'ekawempe temukedde ne muwulira ekizindalo leero ate nkiddamu abayeekera mwebali abayeekera bali ku yunivasite basoma baana ba yunivasite abayeekera bali mu bodaboda mwepanka mbu Museveni alina bambega mu bodaboda abayeekera bali mu bodaboda abayeekera bali mu butale wano waleeta abasumaali bajje balye Uganda ngo batabangula eri omanyi abayeekera abali mu basumaali mu Uganda omanyi aberituli abali mu Uganda nga bayeekera nga bajja kuwoolera ggwanga weewaawo Museveni ogenda kukikakasa kati mbunna abayeekera ebibira byonna wabisaawawo toyagala bayeekera twali tetusobola kubeera bayeekera ba mu kibira nga naawe wali mu kibira kati kolabye kye bayita abayeekera b'omu kibuga ebyo byogamba abayeekera balina ebiwandiiko balina national IDs nga nawe bwozikwata n'oziwa abalala abayeekera balina IDs abayeekera balina ebibawogerako abayeekera balina emirimu abayeekera bakolera ddala emirimu ojja kukiwulira ate Museveni kikuba kigira kukwata weewaawo tekawo abiri bikamende mu kigambo kubanga ekigambo ky'olwaleero nsonga nkulu nnyo olwaleero tugenda kwogera ku nsonga obudde tebugenda kumala simanyi oba ekigambo nja kukiddamu enkya lwaki abanyarwanda tebasobola kutumalawo lwaki abanyarwanda akabano ba Museveni tebasobola kutumalawo bw'ogendera ku sensasi yaabwe gye baabaze nga bo be babibaze okusinziira ku bwe babyagala babireese bwe bati mu mwaka gwa 2014 okutuka 2024 waliwo ebbanga lya myaka 10 buli myaka 10 Uganda eddamu n'ebala abantu lwe baabala abaganda be baali basinga obungi mu mwaka gwa 2014 baali abantu 55,15,15,12 bugenze okutuuka mu 2024 nga bali obukadde 7,374 abaganda be basinga obungi mu Uganda ne kuddako abanyankole bali emitwalo mu 2014 baali emiliyoni 3,10,000 nezigwamu bugenzo otuuka leero nga abanyankole bali miliyoni 4 mu emitwalo 2 abasoga bali miliyoni 2,900 kati bali miliyoni 3,700 mwongeremu amaanyi abasoga abateeso bali miliyoni 2,300 kati bali miliyoni 3,10 nezigwamu abakiga bali miliyoni 1,400 kati bali miliyoni 2,900 mwebali nnyo abakiga langi bali miliyoni 1,600 kati bali miliyoni 2,700 abagishu bali miliyoni 2,300 kati bali miliyoni 2 abagishu nga mugwawo abagishu mwali miliyoni 2,300 kati muli miliyoni 2,900 abagishu mugwawo mwongeremu amaanyi abagishu kiki ekiri ebugishu abagishu mujje wano omuzannyo nno bannange mmwe bino ebintu si byakusaaga abakyoli baali miliyoni 2,10,000 kati bali miliyoni 1,900 abakyoli mugwawo dukubara mwali miliyoni 1,900 muli miliyoni 1,200 abalugwala mukoddomi zange mukoddomi problem ziri awe wammwe mukendeera abanyoro mwali 800 kati mwali 807 kati muli miliyoni 1,200
abakonzo mwali emitwalo 9 kati muli miliyoni 1 n'emitwalo 10 abatolo mwali emitwalo 8 kati muli miliyoni 1 abafumbira mwali emitwalo 7 kati muli emitwalo 9 other tribes bali miliyoni 6 other tribes kati ulira ebyo byebyawe naye abanyarwanda bosi balabamu ate mbuno bannayuganda kati ulira olwalero nzizo babuulira obanga n'olwalero Museveni tannaba kutumalawo nga batusibye batwavuwazza batuwaŋŋangusizza naye tukyaliyo mu bungi lwaki kati njagala kubuulira mmwe mu njiri eno mmwe bannayuganda n'abali mu struggle mwene enjiri mwemuli naye n'abanyarwanda abali nabagamba abanyarwanda balinga mbwa ffe tuli nte nkuwe ente emu nkuwe n'embwa emu obirunde ewaka wayitewo emyaka 3 ondage ente z'olina ewaka ondage n'ekiralo ky'embwa ky'olina ewaka oluvannyuma lw'emyaka 3 nja kujja waka ewo nga tolinaawo mbwa naye ng'olinawo ente 4 oba 5 kati bannayuganda abanyarwanda tebasobola kutumalawo lwaki Uganda for Ugandans n'empewo z'ewaka e Uganda ez'Uganda Katonda ze yatonda e Uganda ziri allergic ku banyarwanda n'abanyarwanda bali allergic ku zo era tebasobola kubeera mu oxygen we Uganda bwe baba batujjeewo ulira Bible bwegamba wabula obudde bugenze enjiri eno mpulira nga nnene nnyo simanyi oba naagimalayo Bassekabaka ekyokubiri essula 17 ulira bulungi obambi ogere bwogezi nsobola obbijjayo olunaku lwatuuka Isirayiri nekola bubi mu maaso ga Katonda Isirayiri bwe yakola bubi mu maaso ga Katonda Katonda n'anyiiga mmwe banyarwanda mweffe ne bwe tuba twanyiiza Katonda waffe nga tuli boonoonefu nnyo ng'abaana baffe bwe boonooneka simanyi nakankaka simanyi ani simanyi Gloria Bugi yenna ayimirira bw'ati mbu olwayimiridde yenna ayimirira ng'amasigiri ga chipusi wamawulira ne bwe tuba boonoonefu nnyo nga Bugi simanyi Gloria Bugi simanyi baani bonna combined ne babanga mu Uganda be batukuvu abaliyo nga Katonda bw'atunuulira abatukuvu b'e Uganda abo balabamu akanyumungufu nga balala ffenna tuli boonoonefu nnyo ekyo abanyarwanda era tekibawa ggwanga lyaffe tekibawa Uganda kugitwala ne bwe tuba twasobya Katonda nga mu nsi yonna ffe tusinga okusobya ffe tusinga obwononefu mu maaso ga Katonda ng'atubonereza era tasobola kukwata ggwanga lyaffe ddiwa abanyarwanda Isirayiri yatuuka n'enyiiza Katonda bannange egundi eno mpanvu ate mpira njagala obbisoma essula ye 17 mu mwaka ogw'e12 ogwa Akazi kabaka wa Yuda Koseya mutabani wa Era n'atanula okufuga Isirayiri mu Samaliya n'afugira emyaka 9 n'akola ebyali mu maaso ga Mukama ebibi era naye nga tabenkana bassekabaka ba Isirayiri abaamusooka Salmaneseri kabaka w'e Bwasuli yakola ebibi mu bakabaka bonna abaamusooka ono ye yasinga okwonoona mu maaso ga Katonda yakola ebibi mu maaso ga Katonda ne watabaawo baali batenda Akabu yakola ebibi okusinga Akabu yaleeta Yezeberi n'aleeta kikatonda bikatonda mu Isirayiri ne balowooza mbu yasembyeyo ono yayonoona mu maaso ga Katonda Katonda n'anyiiga kubanga mu bonna Bayibuli egamba oyo we yatuukira mu bye yakola ye yayonoona okusinga bonna abaali bafuze ku Isirayiri Katonda n'anyiiga Katonda bw'anyiiga n'abagabula mu mukono gw'omulabe waabwe njagadde kuwe intule eyo ngende mu lunyiriro lwa 23:24 weewali ekinyusi kyenjagala kati bwe bajjeemera Katonda n'abawaayo mu mikono gy'abalabe baabwe abalabe baabwe ne babakuba ne babawamba ne babatwala era bwe babawamba ensi ne balaba ng'eringa esigadde amatongo ne basomba abantu okubajja e Babiloni okubaleeta mu Isirayiri nga bwolaba zibbaasi bwe zisomba nga zireeta e Uganda ne zireeta abanyarwanda ne zibaleeta e Uganda nga balowooleza ddala nti bagenda kutwala ensi eyo nga bano baabakwata baabatwala awoleka nsomewo ebimu katubibuuko ojja bisoma enjiri mpulira etokotawulira ne batambuliranga mu mateeka ga Isirayiri ge baateeka Mukama n'agaana ezzadde lyonna erya Isirayiri
n'ababonyabonyanga n'abagabula mu mukono gw'abanyazi okutuusa lwe yabagoba mu maaso ge kubanga yayuzaamu Isirayiri okubajja ku nnyumba ya Dawudi ne bafuula Yerobowaamu mutabani wa Nebati kabaka. Yerobowaamu n'agoba Isirayiri obutagoberera Mukama n'aboonoonyesa okwonoona okunene. Awo abaana ba Isirayiri ne batambuliranga mu bibi byonna ebya Yerobowaamu bye yakola tebaabivangamu okutuusa Mukama lwe yajja. Yerobowaamu yaleeta ekintu ne bwe yavaawo ekintu kyagenda mu maaso abantu ne beeyongera okuba abajeemu mu maaso ga Katonda era ne batambulira mu ebyo ne baviira ddala ku Katonda. Isirayiri mu maaso ge nga bwe yayogera n'omukono gw'abaddu be bonna bannabbi. Awo Isirayiri ne batwalirwa ddala okuva mu nsi yaabwe mu Bwasuuli ne leero. Abaana ba Isirayiri ne batwalibwa mu Bwasuuli bonna ne babasomba kuba Katonda yagabula abaana bano ng'ayagala badde mu mikono badde gyali bwe baagaana n'abagabula omulabe n'akisussa n'abasomba n'abatwala e Busuuli. Isirayiri n'efuuka matongo n'asomba abantu kati wulira. Awo kabaka w'e Bwasuuli n'aleeta abantu ng'abajja e Babuloni ne Kusa ne Ava ne Kamasi ne Sefavayimu. Awo bwe balabanga balowooza nti Isirayiri bagimaze ne batandika okuleeta Abasumaali ne baleeta Abanyarwanda ne baleeta Aberituriya abayindi ne bagamba baagala kubeera ggwanga mu Uganda nga balabira ddala kati Isirayiri bagimazeewo. Ne basomba abantu obajja e Babiloni okubajja e Busuuli n'ensi endala ezaali awo wonna ne bagamba mujje mwetwalire ku by'obwereere mujje mwesimira amafuta ag'obwereere e Uganda mujje mwefunire ettaka ery'obwereere. Emmotoka ne zisombanga bwe zireeta bonna ne bajjula e Uganda ne batandika n'okufuna amannya egindi mu Kirundi egindi mu Kisumaali mu Kisenyi mu Kinyarwanda egindi nga balowoleza ddala nti Uganda bagimaze. Ne basomba nga bayiwa mu Isirayiri bayagala okuyimirira ku bunafu obwali wakati w'Abayisirayiri oba mu bujeemu bwa Isirayiri ne Katonda ne bagamba kati ensi tugifunye katugitwale. Ekibuuzo bagitwala wulira ebyaliwo. Abateeka mu bibuga eby'e Samaliya mu kifo ky'abaana ba Isirayiri ne babateeka mu bibuga eby'e Samaliya. Olwaliro bannayuganda tebakyasula Kampala. Bannayuganda tebakyasula Kampala jjudde bayindi be bali mu kalina z'omu kibuga. Renti ne Makindye wonna abagwira be basobola kati okupangisa amayumba g'omu bibuga kubanga bannayuganda baavu bo bagenda babongerayo. Bannayuganda tebakyasobola kupangisa maduuka. Bannayuganda tebakyasobola kukola bizinensi. Bannayuganda babajjako ebyabwe. Twalina baasi z'Abaganda kati olwaleero z'Abanyarwanda, Trinity y'Abanyarwanda, Jagwa y'Abanyarwanda, zonna z'Abanyarwanda kati be bali mu bibuga. Bayibuli egambye ne babasomba nga babayiwa mu bibuga ne babasomba ne babeera nga be bali mu bifo by'abaana ba Isirayiri ne balabira ddala nti ensi bagimaze. Nga abaana ba Isirayiri bali mu buwambe bali kata bakuba byeyo. Abaana ba Isirayiri nga bali Omani mu Saudi America bafuuka bakadaama mu USA n'abo mu USA muli bakadaama n'aba UK muli bakadaama e Canada muli bakadaama lwakuba temwagala byogera kati mugenda kunyigira. Omulabe yatutwala e Busuuli n'aleeta Abasuuli ewaffe. Abayindi bakola omusimbi omuyitirivu e Uganda naye ate ffe twava e Uganda kuba tewaliyo ssente. Naye abayindi bava e Buyindi ng'essente baziwulira ziri Uganda era ne bazifuna. Do you know why? Government policy gwe kunyigiriza bali ebawa asomba abantu obajja e Busuuli okubajja Babiloni okubajja wonna n'abaleeta bali pulesinge ekifo kyo we yakujja. Ulira Bayibuli bwegamba kati wano we wali okulya n'okukombesa wani video etandise share. Ne balya Samaliya ne batuula mu bibuga byayo. Owulidde neyo siteepu ne balya ne babukala ne bamanya kati tukimaze. Ne bajja ne bamanya ekibuga bakimaze ne bamanya ensi bagitutte. Emabega akaawo we tuvudde Abanyarwanda babadde batandise okubeera proud okubeera e Uganda era nga tebeekweka. Nga n'abaana baffe ng'olabira ddala omwana omulungi yakula bulungi ng'okyabira ddala kiwala Kiganda. N'okigamba mwana gwe bannaaye malayika zisula ku nsi ennaku zino. Mwana gwe oli Muganda yennyini n'agamba no. My dad was in Nyarwanda, so I have a Kinyarwanda blood and stuff. N'omubuuza wali Omunyarwanda omulungi bw'atyo.
okakasa wali omunyarwanda omulungi bwatyo nosanga omwana omuwala alina enzaalo 3 nayinga kawala kalinga alinga agenda mu siniya 2 nakulimba mbuno omunyarwanda oluzaalo lumu bwe luto musanga nomubuuza kiki olabira omunyarwanda eyazadde atambula ebigulu byonna bikunyuka biringanga gundi biringanga butuseeto bye nomugamba mwana gwe kakasa oli munyarwanda gwe wali omunyarwanda omulungi bwatyo nga mutandise okukifuula okubeera proud okubeera omunyarwanda mu Uganda katolwaire bwomugamba nti noli munyarwanda gamba munange ndeka tojja kunkubya amayinja that is a step forward odanga munoyogera mbu noli munyarwanda nedda mudanga mune mubyogera kati batya okwogera nti banyarwanda nkugambye mugenda ne mubyagala yagalaawo mbwe omunyarwanda azaala omwana ogwo ogenda okuddamu omusanga yina yekayika bwati alunga sebusa wende osanga omukazi wanzaalo 10 e Uganda omuna Uganda nakugamba sizaalanga kuno mugamba kituufu wamma kituufu bano ne bagamba guyo omukazi yazaala omugamba okimanyi wire yangambye mbuno wazaala naye bannange wire asanga omugambo nga wazaala ddi nga yina enzaalo 10 abo be bannayuganda bayibuli egambye nti nga ensi ne balowooleza ddala nti bagiridde kubanga baasi zaabwe enguudo bazikyusizza amannya ebizimbe balinamu ne Gwanda awali mu Kisenyi kati bayitawo Gwanda abanyarwanda Rwanda bagiyita Gwanda si Rwanda bo tebalina gundi ara bagiyita Gwanda genda obuuza omunyarwanda omutuufu omubuuze agamba umunyagwanda balina Gwanda akeedi simanyi ani mu Kisenyi era wonna bw'obanga olagira omuntu jangu wano ku Gwanda awalina abagereka kati bayitawo Gwanda owulira jogo ne balowooza nti ensi bagitutte byagwekereza bitya awo lwatuuka basooka okutuula omwo ne batatya mukama kyeyava asindika mu bo empologoma ne zibattako abamu kyebaava bagamba kabaka w'e Bwasuli nga boogera nti amawanga ge watwalira ddala n'obateeka mu bibuga eby'e Samaliya tebamanyi mpisa ya Katonda ow'omu nsi kyeyava asindika mu bo empologoma bayibuli egamba lwali lulyawo nga balowooza nti bannayuganda baabamalamu mukama Katonda yennyini n'asindika empologoma ne zitandika obbalira bagamba empologoma zitulanga ki be yasindikayo okutuulamu nga bamaze ozimba Gwanda bagenda okuddamu omulaba ng'obusolo bwamusituse kati bumuli mu kalevu bannange mugenda okuziika abantu abo bayibuli egambye weewaawo abantu bagenda otandika okukongoka nga buli wiiki tuziikayo 3 era bwe mulaba kubbo aguddewo nga mumanya okuziika kutandise bayibuli egambye nti empologoma ne zijjanga ne zibalya ne bagamba empologoma zitumalawo kiki ne babagamba bwe bati kubanga abantu bewasindika tebasobola kubeera mu nsi eyo Katonda waabwe mulala ku waffe Katonda waabwe mulala ku waffe tetusobola kubeerayo eri si waffe empologoma zaabalya ne zibalemesa okubeera mu nsi eyo kati ne bwe tuba twasobya Katonda nkugambye Katonda ne bw'abanga bw'atunula e Uganda ng'omutuukirivu aliyo atukiikirira tukwatira bendera ye Political Group ekyo tekiwa Banyarwanda kubeera Bannayuganda over my dead body empologoma zaali Abanyarwanda bukyanga mutandika kwesomba mu basi ne muyingira Uganda nga temuwera bukyanga mututte mulanga temuwera mbuuza lwaki temuwera ebyo bye mubadde mulowooza mbunno simanyi muzimbye mulabanga mmwe simanyi abagize Bayibuli egambye ne batuula ne balowooza ne babukala ne balowooza era kati ffe tufuga twatera embunda twatera embunda Bayibuli egamba empologoma ne zitandika obbalya era laba zibatta kubanga tebamanyi empisa ya Katonda ow'omu nsi zibatta kuba tebamanyi Katonda ow'omu nsi Katonda ow'omu nsi Katonda owaffe si wammwe
mmwe basajja mmwe ebiyisa byammwe si byebiyisa byaffe era ebiyisa byammwe tebisobola kufiitinga mu Northern Uganda. Waliwo akasajja akaze kalina otuyinde twasonga tutulinganga makansi mbuno ka polisi kalina wanekika akena bwolaba akena n'empewo z'engulu eyo mu Northern Uganda tezisobola temwina we musobola ziyingiramu. Mu Uganda tetulina mu ggwanga ttemu. Mu Uganda tetulina mu ggwanga likwata mu minyira. Mu Uganda tetulina ggwanga litambula nga likolondola. Mu Uganda tetulina mu ggwanga liwasa ng'owasa nnyoko. Ani mwe mwewasaamu Museveni awasa muwala wa Muhoozi ate Muhoozi n'awasa muganda wa Janet. Mu Uganda tebiriimu ewaffe mu Uganda tebiriimu. Kati Katonda waffe empologoma zibalya lwakuba Katonda waffe siye Katonda wammwe. Mulemereddwa waffe kale tuyinza okuba nga Katonda waffe atuyinako ensonga naye ekyo tekibawa ggwanga lyaffe. Kuba ekintu ekisinga obunene mu nsi kwe kunyiiza Katonda. Naye era newankubadde nga tuba tumunyiizizza ekyo tekireetera Bannayarwanda kutwala Uganda. Enjiri eno nja gikomyawo enkya mu linnya lya Yesu. Wulira bwe basala amagezi. Awo kabaka we Bwasuli n'alagira ng'ayogera nti mutwaleyo omu ku bakabona be mwajjayo bagende babeereeyo abayigirize empisa ya Katonda ow'omu nsi. Woolabira nga bitandise okumulema nganange musinsanyusa okulaba. Woolabira nga bitandise okumulema ngaddidde magezi Omunnayuganda n'amugamba gendayo gwe oba okulembera. N'aleeta mmawe omukyoli wange n'agamba Bayibuli egamba ne bagamba tuleete ku bannabbi be twawamba. Baali baawamba bannabbi ba Isirayiri ne babatwala eri e Busuuli. Kati bannabbi ne bagamba tunoneyo nnabbi omu agendeyo eri atuyigirize embeera z'eri Katonda waabwe tumubeeramu tutya. Kyova olaba leero Museveni nga obuyinza bumutabuseeko bonna abaleeta amendimenti bbiiru baali bannabbi be waffe. Abakukusa amendimenti bbiiru bonna baali ba NUP. Mpuuga yali opposition, Mawu yali opposition, Lumwa yali opposition, Kakembo yali opposition. Baddira mu baali bannabbi baffe be baba bayigiriza Katonda waffe atambula atya. Ng'omanya kati empologoma zibalya. Ng'omanya kati empologoma zibalya ne bagamba tufuneyo nnabbi omu agende yayigirize abantu basobole okukwata ennono n'obulombolombo bwa Katonda waabwe. Katonda waffe si wammwe. Katonda waffe yatugaana okwetemula. Era bw'anaatukkiriza okutemula agenda kutukkiriza kutemula mmwe. Naye mmwe mwali ewammwe nga muli basatu. In fact babiri batuusi n'Abawutu ne mwetemaatema. Ffe tuli over 53 Bantus tribes. Over 53 tribes. Teriyo yali atemyetemye munne. Katonda waffe si ye wammwe. Ne bwe mulowooza mbu Uganda mugitutte, simanyi Northern Uganda mugitutte, Katonda w'Abakyoli si ye Katonda wammwe era temujja bbeerayo. Katonda wa Buganda, Katonda wa Uganda si Katonda wammwe. Ne bwe munaagende Kasese ne mubatta ne mubaziika mu mass graves, Katonda wa Kasese si ye Katonda w'Abanyarwanda. Obudde bugenze. Awomu ku bakabona be bajja mu Samaria najja n'abeera e Beseri. Abayigiriza bwe kibagwanira okutyanga Mukama. Naye buli ggwanga ne beekoleranga bakatonda baabwe bo ne babateeka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu Abasamaliya bye baali bakoze. Buli ggwanga mu bibuga byabwe mwe baabeera. Abasajja ab'e Babuloni ne bakola Sukosubenosi. Abasajja ab'e Kuusi ne bakola Nerugali. Abasajja ab'e Kamasi ne bakola Asima. Abaavi ne bakola Nibukazi ne Talutaki. Abasefavayimu ne bookeranga abaana baabwe mu muliro eri Adulameleki ne Anameleki bakatonda. Adulameleki ne Anulameleki bye bikatonda Museveni byayokera abaana baffe mu masomero. Bye twaganye ne tugamba Mukama nti ku luno tewali kuddamu kuwa Katonda ekyo baana baffe mu muliro. Owulidde Bayibuli bwegambye ne babawanga saddaaka ow'okwokya abaana mu muliro. Ba Sefavayimu awo ne batyanga Mukama ne beeyawulira abakabona b'ebifo ebigulumivu nga babajja mu bo bennyini abaabaweerangayo saddaaka mu nnyumba ez'ebifo ebigulumivu. Ne batyanga Mukama ne baweerezanga bakatonda baabwe bo ng'engeri bwe yali ey'amawanga ge baggyibwamu okutwalibwa.
bakola na buli kati ng'empisa ezedda bwe zaali tebatyanga Mukama so tebakolanga ng'amateeka gaabwe bwe gaali newakubadde nga bwe baalagirwa newakubadde ng'etteeka n'ebiragiro bwe biri Mukama bye yalagira abaana ba Yakobo gwe yatuuma Isirayiri. Mukama bwe yali alaganye naye endagaano n'abakuutira ng'ayogera nti temutyanga bakatonda abalala so tembakutamiranga so tembaweerezanga so temuwangayo saddaaka eri bo. Naye Mukama yabajja mu nsi y'e Misiri n'amaanyi amangi n'omukono ogwagololwa oyo gwe mubanga mutya era oyo gwe mubanga mukutamira era eri oyo gye mubanga muwa saddaaka n'amateeka n'ebye mwalagirwa ne tawuleeti n'ekiragiro kye yabawandiikira munaabikwatanga okubikola ennaku zonna. Ulira nabuse nyiri bale nyiri zinyagala naye enenjiri tugikomyewo enkya sikekyo enjiri no tugikomyewo enkya. Ulira ne baleetayo nabbi eyali owa Isirayiri gwe baali bawamba ne bamutwalira ne bamuleeta ajje abasomese empisa n'ennono ya Katonda wa Isirayiri. Era ne bwe bajja era bagenda mu maaso n'okukola bikatonda byabwe era olwaliro Isirayiri eri mu kifo kyayo. Ndabyeko waliwo akatambyo bakabadde ka lukiiko lwa UN omwogezi wa UN yabadde Master of Ceremony n'agamba kati akaseera kano Nyantanahu owa Isirayiri yagenda okwogerako eri ensi olukiiko lwonna ne lufuluma. Nyantanahu yayimiridde ku podium bw'ati bonna UN summit bonna ne bafuluma ebweru okuprotestinga against Nyantanahu. Ebyo nno nabyo tujja bireeta mu Bayibuli mu ebiri. Bonna ne batambula Nyantanahu n'asigalawo ng'ayimiridde yeka. Isirayiri aweeriwo lwaki omukyala omu abuuzizza oba mukyala oba musajja oba Katonda wa Isirayiri ng'era Abayisirayiri basigala bakukalakata lwaki ffe tetugenda ku mutendera ogwo ogw'okukalakata nga tuli ne Katonda wa Isirayiri. Ensi ya protestinza against omusajja naye ate nga Iran yamubye ebizuka bali eyo bali mu kwegwera baagikubye nayo negamba kati negambye kati Ayatollah owa Iran tukukima ate Isirayiri kasite yogera bwe ne mukima temwewuunya. Naye nga tusaba Katonda Iran ebeerewo ate ne Isirayiri ebeerewo buli omu abeere mu mirembe bawangule Isirayiri ewangule buli omu abeere uwe mu mirembe kuba buli omu alina territory ye ekyo kyensaba. Naye yabagambye bakubye Isirayiri ebizuka yakutteko bye yakutte ebirala bigikuba gamba okay negamba kati Ayatollah tujja kati katukimeggwe naye gwe wulira ekyo tekiwa Banyarwanda nsi yaffe. Waliwo enyiriri wano nga Mpuuga akola kasasiro waliwo enyiriri wano waliwo enyiriri ziri wano zigamba mbuno sote era naye Mukama n'ategeerezanga Isirayiri ne Yuda mu mukono gwa buli nnabbi n'ogwa buli mulabi ng'ayogera nti mukyuke muve mu makubo gammwe amabi mukwatenga ebiragiro byange n'amateeka gange ng'amateeka gonna bwe gali ge nalagira bajjajjammwe era ge nabaweereza mu mukono gw'abaddu bange bannabbi. Era naye ne bataganya kuwulira naye ne bakakanyazanga ensingo yaabwe ng'ensingo y'abajjajjaabwe abatakkiriza Mukama Katonda waabwe. Ne bagaananga amateeka ge n'endagaano ye gye yalagaana ne bajjajjaabwe n'ebyo bye yategeeza gye bali ne bagobereranga ebirerya ne bafuukanga baabirerya. Ne bagobereranga ebirerya ne bafuuka ebirerya. Nze okusigala ku nsi n'embeera nga Mpuuga nga ndi ku nsi ntambula nga ninga Mpuuga bwali waakiri nfa n'embeera nga Maama Jole Mugisha. Weewaawo bwe mba ndi wakubeera nga Mpuuga okutandika n'enkya nfe ekiro kya leero ngende nga Maama Jole Mugisha nneme kusigala ku nsi nga ndi kirerya nga Mpuuga. Mpuuga bwe yagoberera ebirerya yafuuka kirerya. Mayiga twamwagala nga tugamba omulembe omutebi Kabaka guwadde abavubuka Katikkiro omuvubuka kasita yagoberera ebirerya n'afuuka ekirerya. Buli gw'onoogoberera ojja mufaanana. Bw'onoogoberera ekirerya n'ab'ebitiibwa bafuuka ebirerya. Olwaleero Badi Black alina ebintu byayogedde ku Dr. Kulusumu n'amugamba ntwala omukisa guno okukutegeeza nti ekyokubanga wasoma nnyo ng'oli dokita tekikuganda kuba musiru era nnyongera okujjukiza nti dokita wasoma naye oli musiru. Badi Black ayogedde ebigambo nga ayogedde nga ate ye filosofa n'amugamba nnyongera okujjukiza kulakuba nti ebirala byose sobola kubyogera naye nnyongera okujjukiza nti okusoma ennyo tekikujjako kuba nti oli musiru. Buli lw'onoogoberera ebirerya ojja kuba kirerya. Buli lw'onoogoberera ebirerya ojja kuba kirerya. Nkugambye nze bwe mba ngenda kubeera nga Mpuuga okutandika n'enkya. Nfe leero abakaaba mukaabe bibalume naye nga ngendedde mu kitiibwa.
okusinga okubeera nga mpuuga nga buli omu agamba mpuuga tumutte mpuuga kati mpuuga owulira otya nga abantu bateesa nti mpuuga tumutte. How do you feel? Okubeera n'emmundu nga zibeetoolodde si bulamu. Obwo si bulamu. Emmundu mu Luswayiri bagiyita sira si bulamu. Nga bw'owulira nti tugende tulye la okulya la kitegeeza kulya bulamu. Kati emmundu bagiyita si bulamu sira kati buli wogiraba wabaawo ddenja. Mpuuga owulira otya mpuuga yatambulanga ffenna ne tuyiika ow'ekitiibwa bwe wagoberera ebirerya n'ofuuka ekirerya. Oba singa twasoose mu kigambo ne tusembyayo amasimu kuba obudde buweddeko. Ekyokubanga twasobya Katonda waffe ffe tumanyi ne Katonda waffe tekibawa kutwala Uganda. Ne bwe munasomba bbaasi ne bbaasi mujja okulya Uganda mukyuse enguudo. Simanyi John Babiha simanyi Uganda for Uganda lizi. Teriyo munyarwanda agenda twala Uganda enkya tutandikira kama abawo omukisa. Webale Katonda wa Ibrahim ne Isaka ne Yakobo. Mukama nkowola empologoma okulya abanyarwanda. Ababadde balowooza nti bamaze okubukala mu Uganda. Kati batandise okukozesa bannabbi baffe babayambeko okubasomesa empisa n'enkola ya Uganda. Katonda y'abatagula. Katonda yennyini y'abatagula. Ne bwe munafuba nnyo okuyiga ennono za Buganda, ne bwe muneetuuma amanya, ne bwe munaatuula ku lukiiko lwa Buganda ng'Oweekitiibwa Kayitana olimba tojja empewo za Buganda tezijja kukuganya Katonda ze yatuwa. Nkowola empewo mu linnya lya Yesu. Bayibuli egamba nti awo Ezekeri n'ayita empewo nnya okuva mu nsonda ennya eza Uganda. Ezo empewo Ezekeri ze yayita zempita. Ezo ezizzaamu obulamu. Ezo ezizuukusa ababadde beebase. Omukyala agambye kakati ara oyo abaagenda kati ffe tetukyasobola ara akitukolere ffe wamala atuyite. Nkowola empewo nnya ziyingire mu magumba amakalu gasituke. Bayibuli egamba nti laba ejje ddene ne lisitukawo wansi agali amagumba. Gyasooka kuba mirambo ne zifuuka siteri gundi skeleton ne gafuuka amagumba. Gasituka ne gaddako ennyama. Musituke. Abantu miliyoni 7 mulemwa mutane mugamba musindikeyo omuntu omu. Era temuddamu byogera wano. Toddamu kumalamu wano bantu maanyi. Abantu miliyoni mmeka mulemereddwa ngo omuntu omu agendeyo. Mumulooza yita ina musaali. Nedda mwenna mubeerewo. Kale bwe muba temuliiwo mukyogere nti weetuli. Mukyogera mutya nti temuliiwo. Kumpewo kale weemuli. Era okuva n'olwaliro weemuli. Omwana yaŋŋambye atambula kuva Kabulengwa buli lunaku. Abeera awo bw'ati kunoza ninga atambula. Amanyi kiggwa leero. Wamma mwana gwe beera awo tovaawo. Gw'ogenda otwala briefcase ya Museveni. Abaana baalabako ku Gaddafi ng'adduka ava mu konvo yadduka. Ne bamugoba. Ne bamulumba ne gye kweka ne bamukwata. Ekyo mugenda kirabako e Uganda weewaawo. Bayibuli yo abamu ku mutemukkiriza Bayibuli. Bino bye mbagamba ebye Libya byali bya 2011 nga Gaddafi ava mu mmotoka adduka okutaasa obulamu. Abaana ne bamugoba ne bamusangayo ne bamugjayo. Waliwo omwana atandise okutambula yayagala kubeeramu eyo action. Mugenda kirabako mu nsi y'abalamu. Mugenda kukirabako ate mukiryeko. Nze sigenda kubeera ng'era Aisha yagamba omusajja ojja kiraba naye tojja kirya. Mugenda kukiryako mwenna. Uganda for Uganda nizetari munyarwanda kutwala Uganda. Empologoma zijja balya mulimba. Wamma mukama ffe tukwebaza. Ate mwe banengo nasenga mubadde mumanyi nti Uganda eri mu mikono gyaffe temwandiyogedde nga bigambo bifaanana bwe bityo ku mpewo. Nkugambye bagambye nti Kawempe wali abayeekera ate gye bali weewaawo. Entebe wali abayeekera weewaawo Entebe. Kampala yenna ajjudde abayeekera byenjogera ate mbimanyi. Kubanga nali ndi mu kirooto n'enzuukuka nga mulimu abayeekera. Museveni mubalabira nakugamba bobolaba nti revolution tetambula tunulira Museveni. Gwe batunulire. Bolaba nga biringa ebikusobedde tunulira bo. Bw'oba tolina saawa ku mukono nga tomanyi saawa bwe ziri tunulire kisikirize. Bw'okirinnyamu nga bwe tunula bwe tekisikirize eno tokirabayo ng'okirinnyeemu. Ago gaba makati ga lunaku. Sawa 67 ekisikirize kibawano ng'omanya kasito kirinnyamu wano ng'omanya saawa zeezo. Bw'oba tosobodde kukola ekyo oyina okumanya enkoko essaawa zeekookolimiramu era yakookolimira tata n'agamba mugyeyo enkumbi. Twayinanga ekikoko awaka nga twagala tukibike mu bulangi ekikoko tukikwate tukibike mu bamwe basa
asimwe banange muzukuke woneka naye nenkoko mukama ekiri ekikoko era lwe batugamba tukisale bannange twakisala kiri kikoko nga kyatufuukira ekikoko kati bw'oba tulina saawa ku mukono beerako ennambiro kwotegerera essaawa wama mukama nkwebaziza olwa struggle ye Uganda kuba Uganda wagikomyawo mu mikono gyaffe tayaliyo munyarwanda atwala Uganda wakiri empologoma zibalya mulinnya lya Yesu mwana Katonda ayinza byonna tubasalidde mwenna mukama abasisinkane in Jesus' name amen. Aliyo gamba nti ayi mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo nensikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oliwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu amiina. Obudde tubadde tulina butono ekigambo mbadde ngenda kitandika okubuulira ate obudde ne bugenda. Mukama bwana bayagadde nga amafuta tegakyuse tutandikirawo enkya oba genda osome ekyawandiikibwa ekyo okiwulire bulungi naddala essuula olunyiro lwa 2:3-4 awo okugenda awo naye essula yonna gisome. Mukama ajja kukola bulungi ojja kulaba mpuuga ekirerya ekyatuula n'ebirerya omwana omusajja yayimba ng'oyagala okuza omwana ekiwowongole mugamba oli museka nti yegwe singira ne bali era oyongereko na kino nkwagala ssebo bannange olina ntoko kiwowongole maama muwozi kiwowongole kasita mpuuga yakwatagana n'ekiwowongole mpuuga kiwowongole maama seggona kiwowongole mayega kiwowongole Bayibuli egamba bwe baabeera n'ebirerya ne bafuuka ebirerya. Ekisa kya mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okussa kimu kw'Omwoyo Omutukuvu tusaba bibeere naffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe egitaggwaawo amiina. Kasita mwegatta n'ekiwowongole mwenna muli biwowongole. Kazibwe Bashiri kiwowongole maama abasajja biwowongole. Wama nsigadde ndi muweereza wammwe Asimwe with the Bible and politics. I sign out.